Western Company abo kaso balengera omanya tulekedde sinema gagadde kuno kona kwanjula gambye tulekedde byafaayo mukasya kano nga bagamba basya kurugeolwa namaddala era nga basya ko ebyo byaliyo kutusyako sema gye tulekedde twatandikira mwaka gwa 1955 mu kibuga kya Manchester Mbungereza laba mukasya kano mukutandika tulina rodi gwe twatandika naye yali asirikiridde era nga mukakamu nawe yali atudde zibate ziri busya waliwo kabaka yakwate kubona atuke bali kyavagulawo olugi lwa room era bwatuke bali yasoka n'amutunulira ng'amaze omutunulira n'alyoka akwate kubona atambula bulambalamba n'ayingira munda eneringa police station ng'ate no interrogation room yasula fayiro ku meeza wuliriza nga yakatuka bwatu rodi yamugamba nti owuliriza kirungi bw'oba owuliriza if you're not listening. Kubanga singa towuliriza n'obwegendereza waliwo ebintu byogenda okumisinga mu mboozi ate ebintu ebikulu ebinaabeera mu mboozi gye tunaanyumya sigenda kuyimirira sigenda kweddiŋŋana ate saagala onsale kirimi mu ki kye naakunyumiza guyinza okulowooza nti olw'okubanga otudde sayidi seeyo nze nga ntudde sayidi seeno ogenda kuba ne kontrol mu biki ebigenda otuukawo eyo nsobi nze ndi mu kontrol ya buli kimu kyonna waliwo ebintu byemmanyi gwe byotamanyi rodi gwe basikanye mu lumu yabyogera mukasya kantwadde bali ku switchboard ya police Manchester Police Department bagenda maaso n'ogezaako okufuna information y'enjawulo wabula erudda ku Secretary Service Headquarters MI6 gye bali bagenda maaso n'okubanga bapikingamu vital information Gerodi yamugamba ngenda kusaba weeyame era ng'amugamba nti bw'oba osazeewo otula wano kiba kitegeeza nti weeyamye saagala ogezeeko kunnyingirira mu mboozi gye ngenda okukunyumiza ate saagala ogezeeko kunnamula paka ng'emmoozi emaze okuggwa buno oba osazeewo okusigala kijja kubeera gy'oli kubanga ebinaava mu kino ky'onooba otegedde ekinaatuukawo kyonna bijja kuba buvunaanyizibwa bwo si bwange kati omukulu abaali erudda bamusimba akapapula nga balaga nti Turing bamunyaguludde ziba teziri busa basooka ne bakozayo kemabega nga rodi tannabakwatibwa ofisa yakutte kubo najja bino biki alina sergeant gwe yasiikanayo ng'amugamba nti ekifo kya rodi ayitibwa Alan Turing profesa okuva mu Cambridge ki kyebabyeko tewali kyebabye kuba tewali kimisinga kati ki ekigenda mu maaso wane n'ekifo nga kifaanana bulala anti owaayi waliwo masiini gy'ajimba detective kyava asembera erudda eyo project ya NPL yaŋŋaanye okumbulira ki ekiriko Professor Turing bitibwa Detective Knock kuva Manchester Police nga tanyiga Professor bamusiikanayo baŋŋambye bwe bakunyaguludde ekiro kyajjo ngenda basaamuddeko emabega ate temussa nnyo tetussa anti ono undiluted cyanide watabo kamala ne bw'osika busino onuusa bwoti kati agera okuzza amaaso kino ng'ate kinyiiza ekyaki mbadde nsuubira omusajja oba osanga sergeant ono omusajja atuzalawa oba ekiro kyajjo baakumenye Mr. Springbone mulirwanawo yakubye essimu ng'awulira ebitabanguke niye yagambye nti badduse tewali kye baatutte ffe tubuli eki ekyatuusewo tugenda tukwate yabadde akumenye sikiwa nti musobola ogezaako mumukwata ne waba bayimidde maaso n'abafugira amalusu kyesobola okwetaaga essaawa zino ye mukazi ayinza okunnongooseza munda wano unless singa omukumu alina apron asobola okukikola naye bwe kitaba ekyo mutekinga report mufulume ennyumba yange mugende iye nga bw'ogamba Professor Turing tetugenda kwesibako genda maaso tukwagaliza mukisa mu cyanide wo isooka ombulireyo omuntu ayinza okubeera omutumbaavu ng'ono kikyotegeeza bw'oba toyagala abasirikale genda maaso nakulingiriza bintu bye then ofuna engeri gy'osobola obeegobako ng'amba nti tolina ky'osubiriza mu kino siina mysterious professor baakuttekuwo ne bayingira tayagala kwogera ki kye bamubbye nze ngamba Alan Turing alina kyakweka professor bwatu bwe yatandise ku keesi eno kati no njagala wekkaanye kasinema baakayise the imitation game essaawa zino amuyina erudda era nga batudde bagenda maaso n'okuwaya yamugambye nti ngenda kukunyumiza wabula saagala ogezeeko kunnyingirira saagala onsale kirimi
kati basooka ne bakuzayoko mu mwaka gwa 1939 mu kibuga kya London. Ebiseera bino tuli mu biseera awo Ssematalo owookubiri, wabula omugirimaani yali afuuse ekirala mu Ssematalo owookubiri. Rodi yakwate kubo najja nga asembera mpola ne bagamba Clear Knightley naye agendako mu sinema gye twolekedde kuno kunakwanjwa kwa sinema. Kayino bwe bakitegeera nti omugirimaani yali awera nkolokooto era ng'agenda kusuula obuzito bwa kojja ku kibuga kya London ekya Bungereza, batandika okugenda maaso n'okwevakuwetinga abantu. Basooka ne bettikamu abaana ng'ogasseko n'abakyala babajje mu kibuga. Information yafuluma nga bagamba nti ambasada wa Bungereza ku saidi ya Mubugirimaani yali akutte kubo n'agenda siikana abakulu n'abasimba ebbankaluwa ng'agezaako bagamba ki ekigenda mu maaso. N'abagamba singa temugezaako tuddamu alisi by ssaawa 5 ez'enkya kijja kwesegeeza nti waliwo olutalo mu masekati gaffe ng'ogasseko nammwe. Era Abagirimaani tebasobola kudda mu bankaluwa eyo, ekyali kiraga nti oba osanga beetegefu ogenda mu lutalo n'Abangereza. Rodi yajja asalinkiriza mpola kyava ajja erudda bw'atuuka wano genda okuzza amaaso ebbali. Waliwo abato abamu baali bazannya, wabula waliwo omuto gwe yatunuulira eyali agenda maaso n'ogattagatta akakunizo kitwandiise kapazo. Yatambula n'avaawo najja nga asembera mpola mpola nga bagamba William Goldbeck wandika olugero lwa sinema wabula Oscar Fura nabeera director of photography. Kerodi akwate kubo najja waliwo akafo ke yajjamu kina Abangereza balina intelligence department yaabwe oba kye twandise military intelligence department nga balina akafo eyo gye bagisa akali kayitibwa Bletchley Park. Rodi bw'atuuka ebbali kyabasooka gye bimwogerako n'abisimba abali ku mulyango. Era bwe batyo bagenda osyanga biri genuine bakwate kubo ne bamuggulira n'ayita wayingire munda. Akafo kano ssebo kali kekusifu kali kayitibwa Bletchley Radio Manufacturing, wabula ekyokuwoza musimanyi baali bakola radio kwali kubuzaabuza. Waliyo bakakensa bambega ng'ogasseko n'abalala abaali bagenda okwasaganya ku nsonga z'olutalo era abaali balukwasaganya. Kirulu Kabaka yajja nga Rodi atudde mu yafeesi ye yeewuunya. The lady told me to wait. Omukyala ngambye nnindire wano mu yafeesi yange nga siriiwo. He want you here? No, she didn't. Agambye onywene kakyayi nti nedda. Ndowooza tagambye ndi kibeera kya busiru. What's she supposed to? Abadde ateekeddwa okuŋŋamba nti kyakusaaga. Who are you? Gwani? Alan Turing. Mpitibwa Alan Turing. Genda okuzza amaaso waliwo 5. Mathematician okuva mu Cambridge etubuterevu. Olowooza nteebye ntya kontoteebye bibadde ku mpapula ezo z'okutte. King's College, Cambridge. King's College, Cambridge. Here you were a bit of a prodigy. Kiraga wano ssebo wali kakensa mu kikwagana ne math department. Mr. How old are you, Mr.? Oyina emyaka emeka? 27. How old were you when you became a fellow? Watuuka mu Cambridge wayina emeka? 24. You published this book. Bwe wawandikira ekipapula kino kyesitegera wayina emeka? Stand. 23. Nayina 23. Think that qualifies. Katolowooza nti oli qualified okubeera ng'oli kakensa. Discovered binomial theorem age. Abasajja nga Newton bagezako badiscoveringa BNT ng'ayina emyaka 20. Einstein yawandika epapula ezakyusa ng'ayina emyaka 26. Mazima gani nti okusisa ku kyendi labika sina batuukayo. Niwe olabika oli mu kusaaga. Sikiwa nti omanyi n'ebyokusaaga. Simanyi nti requirement mu kintu kino ekyokusaaga. Mpitibwa Denniston, Commander Denniston. Kati lwaki oyagala okukolera amagye g'omunene amagyeego ga Kabaka? Ati siagala kukolera Kabaka. Nze siagala bintu bya ntalo. Okimanyi nti Mao Zedong waliwo omusajja yeefudde mukoko ayagala osaanyaawo ensi ayitibwa Hitler, Adolf Hitler. Ebyobufuzi sibimanyi nnyo kiri awo. Okakasa. Ndowooza kati omaze osetinga likodi okubanga ne interview ekyasise okubeera ennyimpi. Omanyi mmange yagambanga nti ebiseera ebisinga nnyiza ofuuka owakabi okusinza nti nze nsinga mathematics mu nsi yonna. Mu nsi yonna nti ye. Do you know how many people are? Omanyi abantu bameka bengezezaako kugaana mu mulimu guno? Nedda. Kituufu tokimanyi tulwansonga eno top secret project. Wiiki eyise emabega nnyina gwe nagoba kakensa mu kikwatagana n'ennimi ayogera Olujamani n'okusinga Bertolt. Nze simanyi Lujamani. Eki? Nze soogera Lugirimaani. Kati onoosobola otya ogezaako decryptinga communications y'abasajja Abagirimaani nga toyogera Lugirimaani? Anti nze manyi obukunizo. Obukunizo? Abajamani kodi ze bakozesa kwegamba bukunizo. Nze ni mulungi mizannyo kwegamba obukunizo. Ate ku nsi ya Katonda kana akakunizo ke kakyasise okubeera akazibu.
This is a joke on. Kuno kusaaga I'm afraid I don't know. Unosonyiwa simanyi bintu bya kusaaga. Denniston. Commander Denniston. Trip back to Cambridge, Professor. Kwate kuboddeyo mu Cambridge. You called for me? Yamugamba Enigma. Enigma. Yazaawo olugi. Yewunya akijewa. What you're doing here, the Si kye mugenda maaso n'okola. secret program at Bletchley. Secret program gye mulina ku Bletchley. The German Enigma. Yagezaako kubanga mu decodinga German code Enigma. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it. Yamubuuza ogitegedde otya? Kono ye encryption device. Allies. Ekyasinze ku nsi ya Katonda. Abajamani gye bakozesa ogenda maaso n'okubanga bawanyisiganya communication mu lutalo. Kyokka ate mmwe balemi. That's what you're working on. Kye mugenda maaso n'otoba nakyo. You also haven't got anywhere with it. If you had, you wouldn't be hiring cryptographers out. Era ng'agamba nti olutalo terulinawe lwatuuse senga mubadde mulinawe mutuuse mwandibadde temugenda maaso nagezaako kupangisa ba cryptographists okuva mu universities ng'ogasseeko ne walala. It's the most difficult problem in the world. Enigma kye kizibu ekyasize ku nsi ya Katonda. Kono si buzibu. Wabula tekisoboka. Abamerika, Abarasha, Abafaransa n'omugirimaani yennyini akimanyi nti teri asobola gezaako kidi cryptinga. For sure, won't we? Nze mundage tulabe. Kati bagimuleetera masiini. Eyitibwa Enigma. Tales of every surprise attack. Agamba mbu surprise attack ze muwulira. Kojja ze bakuba ku bibuga. And every U-boat. Zino sabumayirini eziyita wansi. And out comes Bona information bagiyise omwo. Kyokka ebifulumamu ffe tetusobola gezaako bitegeera. the crooked hand of death itself. Kyenyinza okugamba nti gwe mukono gw'okufa ogwo gwennyini. Intercept thousands of radio messages. Ebiseera ebisinga tugenda maaso n'ogezaako ku interceptinga radio messages nkuyanja abasajja abo information gye bafulumya abakyala women's mu Royal Navy bagezaako ofuna information wabula tetusobola gezaako bisoma. Police intelligence smuggled it out of Berlin. So what's the problem? Abapolisi bakisimagoliza okuva mu Bugirimaani. Kalwase mukwata information gye mamufunye ne mugiza mu Enigma. Kono si kyangu. Device bagiyita Enigma. It doesn't help you to decode. Olw'okubanga ogiina tekitegeeza mu kigenda kuyamba ogezaako decodinga information gy'oba ofunye. To know the machine's settings. Unless ng'omanyi ma settings za machine. Settings every day. Ate nga settings ezo bagenda maaso n'ogezaako zikyusa buli lunaku saa 6 ogw'ekiro abasajja abagirimaani bakyusa settings. 18 hours. Kakiba kitegeeza nti bwe bakyusa setting mu maseekati g'essaawa 6 ogw'ekiro ffe tuba tulina essaawa 18 information gye baba bayisiza mu lunaku osobola ogezaako girisaifinga. Yasooka n'agisoma Reuters. Kati yasooka n'alowoozaamu bwe banga erina settings mmeka onaagenda okisoma nga kirabika kirina settings nga 15 millions 15 kono ziri 159 emirundi 3 millions 159 emirundi 3 settings ze baba balina mu kyuma ekyo. Kati bo osobola ogezaako deciphinga information gye baba bafunye baba balina at least ogezaako ofuna exact setting. Didn't you? Mr. Alexander won Britain's national chess championship. Rodi yabagamba nti Rodi agenda okulembera operation ey'okubanga bakwasaganya okudeciphinga information ya Enigma. Rodi ayitibwa Hugh Alexander yawangulako chess. You're a team and you will work as one. Katoni yagamba nze ngenda kukola nzekka hati muli tiimu mulina kukolera wamu. I'm afraid these men would only say. Unosonyiwa bano abasajja bagenda kunkereya nze njagala nnyo okukola nzekka. Then oba tosobola kukola nabo kibasitegeeza tugera kukkiriza. MI6. Oyo ayitibwa Stuart Menes ava mu MI6. Waliwo departments 5 eza secret intelligence teriyo MI6 anti kati kyekyo. Mr. Turing omanyi abasajja ba British Service bameka abafiridde mu kintu kino? Simanyi. Basatu nga bagenda maaso n'okunyumya emboozi eno. Kati bw'ogaana kibasitegeeza ogenda kufuuka wakuna kubanga teri akitegerako n'avaawo bw'aba aganye okukola. Okusya ku lutalo Commander Dennis lwabagambye olugenda maaso n'ottoba tetugenda duwangula unless ng'ogezezaako breaking codes eziyita mu Enigma then awo tujja kuba n'omukisa. Denison ngenda kusaba tusooke tuleka abaana bano n'ekitoyi kyabwe. Bagentleman Rodi ayitibwa Hugh Alexander yawangulako nakyo ne chess kumala emirundi 2 kibakitegeeza nti akozesa nnyo obwongo. Unaagamba nti omuzannyo gwalinga omwangu. Every single German message, kubanga buli message ya Mugirimaani ekwatagana ku maato, ekwatagana ku U-boats kyetwandise submarines, ekwatagana ku nnyonyi, ennwanyi, ekwatagana ku magye ag'okutaka. They were all floating through the air. Bano abasajja information bagiyisanga nga tugiwulira. Nga tubiwulira bye boogera. Wuliriza. Era nga information bagifuna. Signals that
wabula ekizibu ekyaliwo Well, any schoolboy with an AN. kwegamba information twagifunanga kubanga yayitanga mu frequencies ez'enjawulo ng'omwana ne waaba alina frequency ya AM asobola okugezaako okufuna biki bye baba boogera kati ekizibu ekyaliwo gezaako girisaifinga information yafulumanga nga naye ng'eri mu codes kati ne bano baagifunanga abakyala ababeeranga ku mikutu 159 million. ng'agamba nti engeri gye tusobola okugezaako okubanga tudisaifinga information eyo twalina okubanga tumanyi settings ezaali mu 159 million settings eza enigma One setting a minute. kati bwe mamba zeemu nti kale bwe tuba tufunye abasajja 10 nga bagenda maaso n'okola ku setting emu buli ddakiika How many days do you think it would take to? kiyinza otwala ebbanga eriweyako ddala mu wiiki mu mwezi golowooza ennaku meka gye ziyinza otutwala ogezaako okudisaifinga just information ey'olunaku Days. It's kiyinza otutwalira myaka nga 20 years. To stop a coming attack. jasi okuyimiriza olulumba olugenda okujja A million years worth of settings. emyaka 20 Minutes. jasi ogezaako kubanga tusumulula agambye nti sebo omugirimaani information yagiyisanga nga tugiwulira era yagamba n'omwana ne waaba alina jasi katoyi nga akakwata frequency ya AM yali asobola okugezaako wuli omujamani nti ayogera ne information nga tugifuna wabula ekizibu ekyalingawo gidisaifinga kufuna correct exact information kyokka nga okufuna exact information tulina kuyita mu enigma ffe kye tutayina ze settings z'omusajja omugirimaani ze yali yateeka mu enigma kyokka nga buli ssaawa 6 ogw'ekiro akyusa settings ng'emisana buba mufunye omukisa ne mubaako kye mubatisa bwe muba temusobodde gezaako kikozesa mu nnambiro ssaawa 6 kasita ziwera then nga muddamu butono ateera The boys were going to get some lunch. banaye tugenda kufuna ku kyamisana lwoli yali bbali Alan, anani wangi I said we're going to get some. nkugambye tugenda kufuna mu kyamisana tiyamuddamu Alan, anani can you hear me? Yes. ompulira nti buterevu I said we're off to get some lunch. nkugambye tugenda kufuna A kyamisana little bit repetitive. naye sirabika gwe muntu wamputu Asked if you wanted to come to lunch. kubuuza oba oyagala genda ku kyemisana No, you didn't. kono tombuuzizza Going to get. oŋŋambye mugenda kufuna I kyamisana offended you. simanyina engeri gye nakulinnyiridde nedda Would you like to come? wandyagadde okujja tuge tulya ekyemisana Christ. yesu kristo alani naawe tugenda kulya sandwich ezi Lunch. kyamisana Sandwiches. nze sirya sandwich kirungi You know, omanyi pull off this irascible genius. ogenda maaso n'okwefula nti oli kakensa kiba kikwetagisa okubeera kakensa One's making progress. kyokka ate gwe tolina kyokola okugjako ffe tulina kye tukoze nga ki Yes, we are. tulina kye tukoze We have alist scripted a number of German messages by tugezezaako okuba nga tufuna meseji z'abagirimaani ne tuanalyzing ennamba ezisooka oba leeta That's not progress. That's just. eyo si progress ekyo bakiyita kubaatisa olwaleero mubaatisiza Will allow us to break every message nze njagala jasi every day ngezeeko kukola instantly. njagala nkole masiini ali mu kulivayizinga akole masiini esobola ogezaako bayamba okuba nga basobola odisaifinga message buli lunaku buli ssaawa buli dakiika Peter asked who was hungry. Can I have some soup? peter abuuza ani enjala gweruma nze enjala ennuma neetaaga supu kakali n'abangereza kye baakola nga bamaze okufuna abapolisi basobola ogezaako simagulinga ekyuma kino ekiyitibwa enigma ne bakireeta mu bangereza kati abangereza ne bagezaako nnoonya bakakensa ba cryptologist abasuufu ennyo kamala ne bafuna bwe babassa mu mwani omwami ono ayitibwa Alan Turing ye kye yagamba nze sigenda kutuula ngezeko funa ennyukuta ezinajjanga ntule wansi ngezeko zidisaifinga nozirowooza ki kye baba bagamba nze ngenda kuzimba ekyuma ekinasobola okugezaako tegeera bali be babagize mu ddakiika nga situtebudde kutuula kumala ssaawa 6 wabula nga olufuna olupapula luli ne tulusaamu wano eno nga lusobola okugezaako ofulumya information kati ye ayagala akole ekyuma nga kirina settings ze bagamba eziri impossible eziri mu enigma laba tagali yatwala obudde bwe asoma kiri n'akwata ekubo nadde ebbali n'asoma n'alaba engeri gy'asobola okukolamu ekikye yagambye seba ayagala kukola masiini esobola okugezaako within a minute then okutuula awo abasajja babateeka awo mulwokuba balina obwongo obutegeera ennyo balowooze okusinza ku mujamani eno kodi yali ategeeza ki yagambye seba ekyo kitwala obudde era bwe kiba nga bwe tugenda okulowooza kiyinza otutwala emyaka 20 okuyimiriza ku lutalo olugenda maaso n'okubindabinda kati wakomawoko mu mwaka gwa 1951 What do you mean, classic? kati ofiisa nga amaze okukwata ekubo geno siikana Turing gyali I'm aware of yajja n'akuba essimu ng'alina fayiro ze yeetaaga ez'amagye his military record. ezikwatagana ku Alan Turing agenda okuba essimu nga bamu nga biri classified Well, I will come down. baagana ssebo bimuwa
agamba kimu Katonda wattu kiyakola yalina okufera yakwata ekubo n'afuna olupapula n'akyusa erinnya era bwatyo n'amaana n'atayipinga n'assaako kyayagala akubye yali gye batereka service records teriyajjayo ng'amaze okwefunira olupapula Service records of a Mr. njagala service records Allen. eza Mr. Alan Turing Foreign Office, Emmy. foreign office munange bye bansindise kali mu kaseera akantu akomawo eno erudda 1939 kero yajja agezeko sisikana kamanda Deniston Make a proper appointment. Alexander. bw'oba oyagala ogezaako kubanga No. okola complaint kyetaaga list okole proper appointment And konedda equipment that I need to build the machine I've designed. Luja Alexander Seba aganya ogezaako okubanga ntumya ebyuma Filed. ebiyinza okunyamba okuzima mashini gye njagala Polish. anti mikwano gyo bamaze dde okuteeka complaint toyagala kukola nabo More advanced. If you don't respond, ekintu kye njagala okukola kigenda kubeera advance okusinga ku kyaba polish kubanga polish bo baali bagezezaako mu biseera ebikadde okudisaifinga enigma It's a savings. wabula omujimran n'addamu n'akola modo eyali esinga kweri gye baali bamanyi Katonda agamba nti njagala nkola ekyuma ekyakabi ekisinga ku kyaba polish kye baali bakoze why are you building a machine? lwaki ozimba masiini Technical, you wouldn't understand. anti bino byabamakanika tojja bitegeera But to try. wandibadde ogezaako okunnyonnyola Enigma is enigma an extremely well designed machine. yadizayiningibwa bulungi nnyo We're kamala only using men kyokka ffe obusiru bwaffe tukozesa basajja okudisaifinga ebintu by'amasiini can defeat another machine. nze njagala nzimba mashini esobola odifeatinga mashini Hugh Alexander is in charge of Hugh Alexander yali mu kyaji ya department yamwe bw'aba agambye nti nedda then tekigenda kuba whoever won a war. yagamba kirabye kamala budde wali owanguddeko olutalo gwe ssebo Have. Do you know how it's done? omanyi bwe kikolebwa Order, discipline. kibeeramu order discipline ng'ogasseko n'ogoberera abakulu bo First, any longer, you are a very small cog in kyolina ogezaako okumanya tukyali mu university kati wano wooli as your command. muli batono mulina kukola ki kye baba bagambye mukulu wo aba aganye aba aganye Who is your? yamubuuza gwe commanding officer we yaani Winston Churchill, Winston Churchill Street London, ali ku number 10 Downing Street With my- London SW1 with him. osobola okukwata ku bonogero oyogera naye bw'oba oyagala amugambye ssebo olina ogezaako okumanya ebintu by'entalo ebyokubeera kwe ga organisation ng'ey'amagye olina okuba ne discipline olina okuba nga ogoberera chain of command Are you going to London? kati yajja n'asisikana Stuart Menez wa MI6 n'amugamba nti ogenda mu Bungereza mu London nti ye kalima neesaba osooka ontwalire bankalu weeno loli yagisomako nga kirabika egenda wa munene Winston Churchill Are you joking? osaaga Churchill's put Alan in. Churchill alagidde Alan yaba akulembera unity yammwe So I nedda these men kati nsobola obawa order nga bwe wagambye I hate to say it, but yes. sandyagadde kigamba naye ye both fired. Alex n'olimba gobye Excuse me. lindako You're mediocre linguists and positively poor coach. temumanyi lulimi bulungi ate temuli ba code breaker basufu tosobola bago That I could. onangambye nsobola Thing. sigambye nti osobola niwankubadde Churchill munaye alagidde nkole ntya kkiriza kyagambye si bwe yawandika ebbankalu eri Churchill Winston Churchill Go to hell. genda mugeena gasiya sebo oli naye n'amuwa obukulu bwa unity eno Well, ey'aba cryptologist this is inhuman. Alexander yagamba kino si kya muntu ddala mutuufu naawe ekyokoze si kya muntu okimanyi ayagala emitwalo 10 okuzimba masiini gy'ayagala School way. nisirabika ku ssomero wali popular kali yajjukiramu ebiseera byo eby'oku ssomero bakuzeeko mu mwaka gwa 1928 ku ssomero gye yasomera agamba nti bino byatandika ku nsonga y'akawo ng'ogasseeko ne karoti omanyi kawo wakacungwa mune wa karoti za kacungwa ate kawo wakiraga nali saagala bigezeeko kwegatta kiri mu kaseera ako waliwo eyajja n'asooka amuyira ebyokulya muyira ebyokulya omusaala n'asooka yeekyanga yalimu olwakataalataala era bwe batyo baamufuna ne bamuyisawo ne bamuteeka ebbali bakulaga musaala tuwa gye yavwa wabula mugezi okukamala Why people like violence yagamba omanyi lwaki abantu baganye ebintu by'obuvuyo feels good lwa nsonga kibaleetera okuwulira obulungi and violence deeply satisfying. era ng'agamba nti omuntu bw'aba agenda maaso n'okukola ebintu ebiri violet awulira nga deeply munda ali satisfied wabula Act. senga ojjawo ekyo ekimuleetera okubeera omumativu ekikolwa kifuuka kya bugwagwa omuntu senga akeera ku makya nakkuba olugi n'omugamba wo tebinnumye ate kimuluma nnyo Don't be such a clike about it. leka kubeera musiru naawe bakwata ekubo ssebo ne bamussa ebbali ne bamukoonerayo emisumaali era bwe batyo ne bakwata ekubo ne batema ne bagenda I didn't learn this on my own.
kino saakiyiga kulwanga enzeka I had help. nalina obuyambi. Christopher. Waliwo kyali wange yali ayitibwa Christopher. Yakwate kubo najja amusikana gye yali n'amuyita, Alan kwate kubo oveeyo. It's not my fault. The carrots got... Si nsobi yange okubanga kawo sinabadde kyagala zikwatagane ne kawo. They're getting worse. Nawe bituuse kati kirabika bitandise okubijja. Better than they are. Lwakubanga ndi mugezi obasinga. Mother says I'm just... Mama wange ebiseera bisinga alowooza ndi mbaata. Ayi bwe kiri. But, naye you know, Alan, sometimes it's the Alan, people who no one imagines anything of. ku nsi ya Katonda mulimu abantu Things no one can... be batasobola gezaako osuubirizaamu kintu kyonna ate be basobola okukola ebintu ebyenjawulo okukamala. Ekyo njagala okimanyi. Alexander yali wano ne John. Kati tulina abakozi tulina batono. Get more. Ate mufaayo abakozi tugenda kufuna abalala. Propose to do that. Kati ogenda kikola otya? Lwali kyakola yakwate kubo n'akola akakunizo. Wamala okukola akakunizo ne bakakuba mu mpapula z'amawulire era nga bagamba asobola okujjuza akakunizo kano. Genda kufuna omulimu, namba y'essimu bagitaddeko. Yagala kufuna abo abalina emitwe egitegeera okukamala. Bali baali bagamba katugenda disaifinga tutya kusya ku information eneebereeteddwa okuva eri Women's Royal Navy. Kubanga kati bo bali okugezaako kufuna direct omujamani kikyabaweereza. Then ne bakiwa bano be balina okugenda maaso n'ekitulamba bagezeko kidisaifinga. Information bakwateko bagize. Wabula baba balina 18 hours. Kubanga senga tebakikola within 18 hours. Kiba kitegeeza nti information eyo senga esuka saa mukaaga ogw'ekiro ebeera tekyalina makulu. Omugirimaani addamu n'akyusa settings niba nga tebakyasobola gezaako kubanga kikwasaganyizibwa. Kaakati bw'atyo yakwate kubo n'atandika osuula ebizuka ku London. Bonna abasobola okugezaako ogwa kakunizo kano baatwala obudde bwabwe. Kakunizo sebo kaali kazibu tekaali kangu. Walina otwala obudde obuteekanika okakonsatratingeko kumala akasira akabulyako ddala. Laba nabagambye tukayitibwa imitation game. Vijay Junior nga bulijjo. Bonna abasobola okugezaako otwala obudde bwabwe kubanga olwedde kyaliko nti ogenda kufuna omulimu. Wayita akaseera ebizuka bimaze okugezaako kubwa. Laba ekibuga bwe kyali kifaanana. Katonda wattu. Abato basobola okugezaako bassaako be gas masks. Family ezimu zasobola simatuka abasigadde bafuna obuzibu. Lodi yakwate kubo najja ng'amaze okuyita akasira akabulyako ddala. Mpitibwa Alan Turing, nze kulaba Stuart Menez. So who are they? Kati bano be baani b'okuŋŋaanyiza? Teacher. Anti bantu ba bulijjo mulimu abasomesa bayinginiya mpozi ng'ogasiteko ne ba student. Crossword puzzles? Well, they say Kati wagambye be bayisa akakunizo kono katulabe ki ekiriwo. aid your efforts. There is to the right of you a... Yabagamba osobola okugezaako kubanga muyambibwa nabatereddewo akatabo komusobola okukolera kwegamba rough work. Waliwo omukyala yajja n'ayingira munda bw'atuuka ebbali baamuyimiriza anti eno room eri restricted. Munansonyiwa okujja ekikerezi munayi n'okuyingirawo bwe nti baasi egenze n'eyabika omupiira. Nzikere eki abasekuritaries mugenda waggulu eno room yaba candidate. Ngende maaso banange nange ndi candidate. Ebbaluwa okusinziira ku gye bansindikidde tebagambye omulimu ki gwe ngenda kukola. Kiki ekigenda maaso bannange? Nasobodde okugezaako solovinga akakunizo. Ebbaluwa ne baŋŋamba nti nsobola okujja ndi candidate mulimu guno. Erinnya lyange weriri? Okakasa akakunizo ako gwe wakasolovinze? Ki ekikuleetera okubuuza musobola kukasolovinga? Ngenda kusaba mukyala Clark ayitibwa Joan Clark. Omanyi saagala bintu byakukyankalanya kati mu ngeri yonna ngenda kusaba otuule tusobole okugenda mu maaso kuba tusisikanye tutandika butandisi.
wabula ekyewunyisa mubona bonna be balonze ye mukyala yekka era nga kyewunyisa n'okubanga omukyala no yasobodde ogezaako kubanga asolovinga akakunizo yatuula ebbali. Bagentleman, ngenda bawa eddakiika 6 musobole ogezaako omaliriza omulimu gwe mbawadde. Kati baba wakakunizo akalala nakyali n'asooka akatunuulira. Bonna abali wano basajja abalondeddwa ye mukyala yekka. Abawadde eddakiika 6. Bagenda maaso n'ogezaako kakwasaganya baabo. Stuart Menez yamugamba eddakiika 6 kisoboka mu ddakiika 6 ko tekisoboka nze kintwalira eddakiika 8 okamaliriza. Wabula tekiri ku ngeri gy'osobola kusolovingamu kakunizo, wabula kiri ku ngeri gy'osobola otakolingamu okikwata wamu oba okikwata mpola mpola. Abali wannakyala yawanika omukono nti yamaze eddakiika 6 nti ye yagambye kenyini kana akakunizo akakolera mu ddakiika 8. Eddakiika 6 tekisoboka, wabula yayagala batestinga okitakolinga otya, okitwakolinga kyonna oba okwatako katonotono. Kati yagenda okuza amaaso nga nakyasiba mu ddakiika 6 akamazi. Eddakiika 6 ne seconds ezigwamu kono wagambye eddakiika 6. Congratulations. We bayituuka ku buwanguzi. Almost welcome. Kati baafunamu 2. If you speak a word, yabagamba tubaaniriza okubanga mugenda serving kabaka. treason. Obula singa mwogera ku ekigenda okukolebwa musango gwa Nnaggomora Family and kuba kuli amunsi olukwe ogenda kulima mikwano gyo family yo ngogaseko n'abasigadde bonna kukikwalaga ku mulimu gw'okola. Mulimu ki gwe tugenda okukola? Breaking unbreakable Nazi. Tugenda breaking unbreakable Nazi code. Oh. Hey. Keno basooka ne bakuzayo ke mabega. Mwaka gwa 1921. Lodi nga akyasoma. Ono yafukira ddala kyaliwe. What's that you're reading? Biki ebyo by'osoma Christopher? It's about cryptography. Bino biri cryptography. Yes. Bye biki? Secret. That's the brilliant part. Yagamba nti byakyama. Anyone can see, but no one knows what they mean. Unless you... Ebiseera bisinga kwegamba ebintu ebikwatagana ku bintu nga bino. Kwe kuwandika information ng'omuntu agiraba naye nga tasobola tegeera ekwatagana ku ki. Okuggyako yaba amanyi codes. Kiringa kwogera ludikya. Oli naakulya ng'oyogera naye nga tasobola tegeera biki byogera unless ng'oli amanyi oludikya. You're expected to just know what they mean. Keri yagamba tekifaanagana na muntu ng'eri gye boogera. Ebiseera bisinga omuntu ayogera gwe n'olowooza kyayogedde ky'otegedde. And I have a funny feeling. Oba ky'otegedde kyategeeza. Naye nga tesi bwe kiri. Yamugamba kimu nfunyemu empulira nga kirabika kano ojja beera musufunako. Era bw'atyo n'akamukwasa akatabo. Mugambye Alan kino kwegambo ojja kubeera olabika ojja kubeera kakensa. Musatu yasooka n'asekamu. Katonda watu. Lodi n'aserekerera. Baakwate kubo ne boolekera mu domuzi. Anti sula bulungi Alan. Baabo. Naawe sula bulungi Christopher. Christopher yafukira ddala munywanyi we. Njaga weekanye. Tuwadde erudda. Mwaka gwa 1994 Bletchley Park nateera. Bano baakwate kubo ne bajja. Lodi yali amaze okufuna equipment z'ayagala kuzimba device ye. It's not a toy. Ebyo bikwate mpola si kyakuzannyisa. A toy. A toy. Wazi kinabikira ng'ekyokuzannyisa sere nnyinzi bakutaddemu gamaaso n'okukola kazattiro. Kyaliwo oyunaze gwe walonze. Mukyakira akaaliruddawa. Yabadde alonze 2. Kyava akwate kuba ayitewo. Mbutuufu embw eno. Kekendo nakyala okuzisa ku terms ne conditions ze baabawadde. Yagenera nga tajja sobola geza kukikwa ye n'atawanyika. Wabula ate ekyewunyisa Turing yali amulabyemu ekituufu. Era nga amwetaaga. Tiyakola Yesu n'akwate kuba jagezeko siikana abazadde be. N'abannyonnyola ng'abagamba nakyagenda kuba akola mu Radio Factory. Newankubadde negenda kubala yanjawulo. Kamwekanga bamusaba asooka atuulire ebbali. Kuleeta katyayi. Lwaki toli ku Bletchley Park? Thank you. Weebale nnyo mwami Turing okubanga otukyalidde. Kwatamu ebyo byotugende va ku ebyo naawe. I'm sorry, but I'm unable Ononsonyiwa to offer. naye saasobodde kukkiriza ofa yammwe. Such a position would hardly be appropriate. Agamba ddala mutuufu ekifo ng'ekyo kijja kuba tekinkolera. Naye ate ng'oli kabaka mu kibalo. To become a fellow. Eky'ennaku ekiriwo lisaasobodde fuuka kyenjagala. Nkwetaaga ku Bletchley. For someone in my position to live too Yagamba okusinziira ku kye nalabye. factory. Omuntu nga nze mu kifo kyange All your men. okuba nga ngenda kukolera wala mu Radio Factory nga nkola n'abasajja Indecorous. ekyo ndabira ddala nga mutuufu
What in the world does that even mean? Ekyo kitegeeza ki kyoyogedde? We have a group of young... Tulinawo group y'abakyala abato All of our clerical... abagenda maaso n'otuyamba ku mirimu emirango gasseko n'egy'okusinza. They live bo together. babeera bonna eri ku sayidi y'omu kibuga. Ekyo kinaaba kikolera senga obadde nabo. So I would be kakibakitegeeza amongst these women. nja kuba nkolera mu bakyala bano buterevu. Wonderful ladies. Bakazi basufu tebalina tagali. St. Martin's Church down the... bamanyi n'okwata ekubo ne babaako emikolo egy'enjawulo gye bakoli ku St. Martin's Church Manga. Decorous. Kati ekyo kinaasobola okubeera nga tekiri nga bw'ogambye. Bakwata ekubo ne bavaayo. Yagamba okusinziira nti bw'onooba okola n'abakyala tojja kuba na proper security clearance. Nja kuba nkuleetera information. Lwaki onnyamba? Lwansonga ekikulu kya byonna kati ekyetaagisa kudisaifinga enigma. Mr. Turing sokoliddeko. Toze mu kibuuzo kyange. Lwaki ogenda maaso n'okunyamba mu bino? Okay. Ekyo. Sometimes it's the very people who know in ebiseera ebisinga abo abantu abamanyi abatasobola gezaako oteeberezebwa nti basobola okukola ebyenjawulo ate bwe bakola ebyenjawulo ebyewuunyisa. Ekigambo ekyo kyamugambibwako kyali wayitibwa Christopher nga bakyasoma. Kino mu kaseera akantu akwate ku metudde detective yajja yabadde agenze kufuna military records za load. Yajja agezeko sisikana afande we waisoko kwate bino ate classified military file. Ezo ze baade bawoza musimanyi classified military file za road tooling nga nkalu Manila envelope. envelope nkalu kono nkiraba. Well, you cracked the case wide open then, haven't you? Ddala mutuufu omusango gwo gugaziyiza. Classified, they're non-existent. Yagamba tekiri just classified wabula tebiriyo. Erased them, burnt them. Kirabika omuntu omu yakwata ekubo n'abyokya oba si kinaabisangulawo. Fayiro za road. Yamugamba ojjukira gayi gwe baali bayita Guy Badges ng'ogasseko ne Donald McLean. Anti baali bakessi ba Soviet. Baali bambega ba Soviet ba Russia. Baakwata ekubo ssebo ne bajja mu Cambridge. Ne bagezaako okubanga beegatta mu Foreign Office. Baabo ne beegatta mu Communist Party. Baali bagenda maaso n'okugezaako okubanga basaasaanya ebyama. Kati goloza omuntu kyasobola okugezaako kikuba nabo baafubutuka mu Cambridge. Olinga agamba nti Turing embega kono waliwo ekintu ekiri serious ekiri ku musajja ono. Njagala gezaako omanya ki ekimuliko. Lwaki tondeka? Mu kaseera kano ntwadde ebbali ku Bletchley Park baakozeeyo ke mabega. Baasi akwata ekubo n'etuuka mu Bletchley Park. Kino nakyamugambye nti bwe kiba kijja kuwa obuzibu ogenda maaso n'okukola n'abasajja. Then tugenda kusaba lisobere n'abakyala. Tetwandiyagadde gezaako fiirwa skills zo z'oyina mu kikwagana n'ekibalo. Nakyala namugamba kati ngenda kuba nkola n'abakyala kuno obuteevu ogenda kuba okola n'abakyala. Wabula ojja kuba tolina clearance kwegamba security clearance eri proper. Nja kuba nkubiranga information ngikuleeterenga. Baabayita abantu abasinga baali balooza tugenda maaso n'otutoba n'otawo n'Abagirimaani. Naye amazima gali nti twali tutoba nakadde. Waliwo akaseera bwe kaatuukira Abangereza ng'enjala etuluma okukamala. Abantu nga bafa enjala. Abamerika ne bakwata ekubo ne basindika emmere yali mu ttanizi ne ttanizi wabula Abagirimaani ne basekula ekyombo ekyali kireeta emmere. Era ng'agamba ffe twabeeranga nga tugenda maaso n'ogezaako disaifinga information gye baatuleeteranga ku ssaawa ez'okumakya wabula essaawa buli yagendanga maaso n'okukaba yatukabiranga mu mutwe n'okusaanyawo ebirooto bya fuliyo ekyanga hiyo. Ki ekituuseewo ate? Ono musaatu mupya. Anti baseegeza bye tukoze byonna olwayo tebirina makulu. Then kati message mu ssaawa ntono message z'enkya zigenda tandika okujja. Tuddemu buto nateera. Kibaseegeza tuddiramu ddala kuvira wansi. Oli buli kaseera aba agenda maaso nakuwandika plugboard matrix ye ebyekisiro. Hiyo togendayo. Nedda. Guno omulimu bwe gubanga gwabadde mukalubo kati ate gufuuse gwa ttabbo. Ono omutumaavu yandibadde ajja ne tukwata wamu n'atuyamba. Nise bagenda maaso nafa ku bye yeka. Yajja musiikane. Naye mutuufu musiru gwe. Gwe ne masiini yo. Ani masiini yange engeri gye tugenda owangula olutalo. Ddala. Kwata egiraasi n'agikanyuga erudda. Bino tokikuba. Leka nkyasanguze. Leka kubeera bwoti. Naye mutuufu guno gusajja. Bino ebintu wandibadde singa osobola otuyambako. Twandibadde tugezaako disaifinga information ewererako ddala mu bunnambiro. Kye kintu kyandibadde kyanguwa.
wabula focus yono gitadde kafaako naaliwo Brady. There are actual soldiers out there. Waliwo basojja For war. abali mu kulwana olutalo. My brother. Muganda wange. Food convoys in the Navy. Alimba food convoy maje. Patrols. G'oku mazzi. All Waliwo abali mu RAF. making a difference. Alisi bonna bagenda maaso n'okukola enjawulo. While away our days, producing nothing. Wabula ffe mu nnaku zaffe tuli wano tetulina kye tuleetayo. Because of you. Olw'okubanga gwe. My machine Mashini yange. will work. Mashini yange ejja kukola. Come on, Peter. Jaa tugende Peter. Ekisinga okumanyiza mu information gye bafuna mu lunaku bwe baati basobodde girisayfinga akadde konna ke baba bamaze kabeera ka bwerere then baba bagenda kudaba concentrate ngati kube n'afuluma enkya kubanga buli ssaawa mukaaga oli omusajja masekati g'ekiro akyusa settings za Enigma yakwate kubona jja n'abako information gyanyagulula kuba kimanyi tasobola gezaako gifulumya wano ebaako byapamba pamba byo yagamba nakyanja kuleetera alisiga okole n'engeri gy'oteyaga kukola n'abasajja yakwata mu byakutte n'akwate ku bafulume lengera n'abagambye tuli kayitibwa imitation game the imitation game vijja junior nga bulijjo era ngako bisigalya gyaffe bulambalamba yakwate kubona jja ng'avuga kalunda aganya era bw'atuuka ebbali n'asooka akapaakinga yayitawo eno emmanju waliyo engeri y'akakuubo n'asooka ateeka ebbali eggaali mala okuteekawo eggaali era bw'atyo n'ajjaawo n'akaggi mala okuzaawo akaggi n'ajja ng'asembera yatuuka pembeni njaga bwekaanye yatandika omuyita Joan kanyuga ku ddinisa kimanyi asula wano nakyagenda okugula bw'atyo okuzza amaaso waayi gye bali deka n'akwate kubo n'awalampa najja asobole okuyingira munda waayo obadde ki n'akwate kubo n'ayitawo n'agwa ettali lwaki ogenda maaso n'ogezaako okuwoggana saagala woggane labayo eno gye mbadde nsobola okuyisa munnayi kuba tebatukkiriza kuyingiza basajja budde nga buyise kati ki ekiriwo kwata Some men try flowers, you know. abantu abasinga lisi baleeta bimuli Actual decrypted Enigma messages direct from Nazi High Command. 0600 hours kali yamugamba is clear. When zino ze ziri decrypted ezimu ku ezo okuva ku high command y'abanazzi going to win us the war. The relationship between the encrypted twagala tugezeeko okubanga tufuna relationship masekati geze ziri decrypted ng'ogasseko ne ziri encrypted waliwo ze baafuna eziri already encrypted naye ezo zaayita kiringa gamba nti nfunye ebigezo nfunye results za past papers eza 1994 njagala lisi ogezeeko okufuna ki ekiriwo No, never mind. bireetedde nakyala njagala osooka obitulemu olabe Trying to build your universal machine. ekisegeeza ku lisoofu oyagala gezaako zimba universal machine yo Is it already being taught? baatandise dde obisomesa No, Neda. I was precocious. just mbadde neewuunya You theorized a machine that could solve any problem. It didn't just do what wa theorizing machine esobola ogezaako solvinga buli kizibu was reprogrammable. naye ng'esobola n'okubeera kweganga nga tesobola kubeera just programmed wabula reprogrammable butereevu Brains can compute large sums very quick. oyagala kuzimba kompyuta kono obwongo bw'omuntu busobola okugezaako okugattagatta ebintu mu nnambiro kati tugeze nga Hugh mugezi mu mathematics asobola okugatta wabula Like a person does. mba njagala ngezeeko okuba nga nkola ekyuma ekisobola okugezaako okugattagatta ekizibu nekitubulya kiki kyetusobola okugezaako okuddamu okukola Computer. gibudda kwegamba ayagala kuzimba nga bona kompyuta bw'agamba kati olwedde ekyewuunyisa bano abaana abasoma baali babawa ku lugambo ku rodi ono yali yawandiika mu theory gyekiri yakiwandikako kimasiini kyayagala mwayagala azimbe masiini ng'osobola ogiprogramminga at the same time nogireprogramminga kati yagenda okudda yasiikana seba amagye gali wano eyo meeza yange emmeeza yange gye muliko gye mutiikula To think we were searching the wrong one. kirungi Denniston waali mbadde saagala kuwoza mbu tusaakinga nkyamu In Bletchley Park. The Navy thinks that one of us is a Soviet double agent, Alan. agamba nti waliwo information gye bakutte yabadde ekwate ku bufuluma Bletchley Park Intercepted. ka Denniston alowooza nti omu ku ffe ayinza okuba nga mbega w'abarasha kyava nga asooka gitunuulire yabadde encrypted It's the Beale cipher. eno bilo cipher The phrase from a book. ayinza okuba nga phrase yagijje mu kitabo oba siki
agenda okuza amaaso nga densoni amaaso agatadde ku ye alinga agamba nti oba ye olwo information yabadde from one wabula nga eri encrypted. You don't seriously think I did this? Tungamba nti oli serious olowooza nti kino nze yakikoze. But agents are such bastards. Badabo agents ku nsi ya Katonda babeera batumbaavu. No attachment. Be bantu ababeera bokka abaronazi. Know anybody like that? Kwegamba tebafa ku bannaabwe beefuula nnyo abaakabi waliwo gomanya ali mu kituluba eryo. I know you don't like Nkimanyi Denison tonjagala. Make me a Soviet spy. Wabula okunfuula omukesi wa Russia. Out the ordinary, sir. Tiwaliwo kitali kya bulijjo ebintu byonna biryoke. Kiriya. All right. Kali. The Home Office may be protected. Home Office esaawa neyinza okuba protectinga. You will make a mistake. Naye ku nsi ya Katonda nkusuubiza ogenda kukola ensobi mbwa ggwe. Of firing you. Nja kuba sigenda kugoba. And you for treason. Bo bennyini bajja kuteeka kalaba lwa treason. Ekyo kimanye. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Lodi yakwata ekkubo n'ajja ku mashini ye. Nakya yajja amusiikane. Kujja nga asembera mpola mpola. Hello. Gyebaleko. I heard about what happened. Ati nawulidde okusyako ebyo byatuuseewo munnange. About. Biki? I have an idea of what might. Nafunyemu ekirowoozo ekisobola okugezaako kubanga kikukyamula. Bitu biri yabitunuddemu. Nagezaako bigattagatta n'ebisigadde. It is itself. There's already a handful of settings that can be rejected at the outset. Yamunyonya okusirayo ku kyalowooza. Ngera okuza amaaso bano nga nabo bazze. Is that your team? Eyo ttiimu gy'okola nayo. Should we say hello? Tubabuuzeekoko nedda. Ngyebale. I told you not. Kugambye tobabuuza. Alan? Alani. Hugh, hello. Hugh, gyebaleko. Drank? Doesn't really. He just sort of sips at the phone. Watandika okunywa kwe ntanywa awuuse ekyovu. Clark. It's Clark. Bampita Clark. Phone's my favourite part. Omanyi nange njagala nnyo okuwuta ekyovu. Come join us for a drink. Jangu twegatte tufune ekyokunywa. Miss Clark. Mukya Clark. Bakwata ekkubo ne bayitawo. Yes. You got him. Okimanyi nti omufunzizza akwagadde. Yes. Yes. Lwaki? Because I'm a woman and a man's. Kubanga ndi mukazi agenda maaso n'okukola omulimu gw'omusajja. Siri mwetegefu gezaako kubanga nzala wa obanga nvuma. How smart you are. Newankubadde oli mugezi tekigaana. Naye kyolina okumanya nti. Want to solve your puzzle? Then you're going to need all the help you can get. And they are not going to. Yamugamba nti oli mugezi wabula kyolina okumanya nti Enigma ngezi okusinga. Bw'oba oyagala ogezaako solvinga ekintu ky'ojja beetaaga. Ate tebajja kuyamba nga tobaleetedde gezaako okwagala. Gula ebyokulya. Baleetera n'abawa. Oh, they really are. Zino Apple. Kwata. It's Clark Joan, actually. Manyi kyabali kirowoozo kya Joan Clark. It would be nice if I was. Yangambye nti. Bring you all something. Nti kijja kuba kirungi singa mbaako bye mbaleeterayo ebyokulya. I like apples. Nze sirya apple. My best to Miss Clark. There are two people in. Kati mu nsi waliwo abantu babiri. They run into a bear. Baali batambula mu kibira ne basiikana eddubu. On his knees to pray. Omu n'akkakana ku maviivi omulala n'adduka. First person asks the Kati eyadduka. My dear friend, what? Eyasigala n'amubuuza nti lwaki odduka. Tosobola kudduka singa ddubu. Second person responds, I. Oyo eyadduka n'agamba sidduka ddubu. Wabula nziruka kusinga ggwe. Kiki. Tandise n'okurackinga jokes. With Christopher, if anyone needs. Ngenda kubeera ne Christopher mba munneetaaga. Square root of 2 is a rush. Kalina mu kaseera kantwadde ebbali. And we can say that the square root of 2 esooka n'ajjukiramu ebiseera by'oku ssomero. over b. Juya bino byonna abenyumiza Detective Knock. Our whole numbers baba bali mu kiraasi. Is not 0. Okyali wayitibwa Christopher. Notes, are we? No, sir. Baba basoma mathematics. N'akapapula ke yali ayisizo n'akamuggyako. Only Turing would pass notes Turing in gibberish. Yasobola ogezaako passinga notes eziri mu gibberish. Tezisegerekeka. Naye ne Christopher baali babimanyi. Kubanga balina akatabo ka codes. Loli akwata ekkubo n'abisuula ettale. And we'll resume your irrationals when you return. Kaakati niyakwata ekkubo nga bavuddewo musomesa yali akasudde ettale. Najja agezeeko deciphering okusisa ku bye yali awandiise. Baabo. Christopher Sebo yafuukira ddala kyaliwe. Ani tunaalabagana mu X2 kyali wange.
zaali kwegamba information yali encoded kali twakoma mu mwaka gwa 1991 Bletchley Park bali wano balina bebagezaako okwasaganya anti kakiso kirisaayo kigenda kuba kikuwa kino ddala mu butuufu ekyabasumbwa ze rotazi kwegamba eziri mu Enigma ze zikwasaganya settings yo yajja labayo kino If you run the wires across the plug board matrix, waya senga okwate kubo n'oziyisa kwegamba n'ozitambuza ku plug board matrix ng'ozitadde mu ngeri diagonal kisobola okugezaako tuyamba la mutuufu kyezo ate si kibi awo abadde nga akwebaza n'akwata sandwich yange tolya sandwich naawe tobuzaabuza akwate kubo n'agenda nayo kati bajja bageseeko kola okussya ku kibalo hyukye yali aleese bajja bagisetinge bwe batyo bagisaako laba kompyuta y'ebiseera ebyo bwe yali yenkana yagisaako etandika otambula bano basigala nga batunudde beebuuza kati kyekiddako yagamba nti kati wano ebegena maaso nogezaako okukolera ku Enigma settings final ebegena tuwa results kati muno kye basinga okwetaaga kussaamu settings kumanya nti settings ziri bwe ziti ez'olunaku olwo ziri bwe ziti bwe bamanya settings aba ataddemu eri omugirimaani ku lunaku olwo then ekisigadde information baba bagitypinga butypinzi mu Enigma naye bange bawa results ne kati ekizibu ekiriwo tebasobola gezaako typinga mu information gye bafuna kuva ku communications ku towers za mugirimaani lwansonga tebamanyi settings kyekizibu kyokka kye balina kati baagala list babe nga basobola ogezaako manya setting y'olunaku olwo gyaba atadde mu Enigma then baba basobola typinga mu information nga bwe bawa results naye kati ne bw'otypinga mu information oba togenda tegera kyegenda kuwa lwansonga settings oba tozimanyi kyokka bagamba nti Enigma yalina settings 159 millions emirundi 3 kali ekino akizimye nga kisobola okugezaako okuba nga kimuwa settings ekyo jasi mu ddakiika kwegamba ezo settings balina teeberezaamu emu yokka mu 159 millions balina teeberezaamu nti setting eri emu yokka bweti kati kino ekyuma kisobola okugezaako okugamba nti okusinziira setting eri bweti bo nga bagenda bagiteeka mu Enigma nga bassaamu information nga bafuna results ize information yebegenda maaso n'oflyinga communications omugirimaani kene ekyuma kikyagaanyi owaayi kikyagenda maaso n'okwenyoola kyenyoola bwenyoozi tewali kyafulumiza results ekyuma tekinafulumya results kakati Denison yawulya bulizi busungu bamugambye ekyuma kigenda maaso nakwenyoola tekinabafulumya results kimaze ebbanga ssebo kyenyoola bwenyoozi kati yakwati kuba alina gwe yajja nayo okuva mu office sente nyinyi ze bamutaddemu mitwalo 10 ejja pound tebannafuna results bajja gwe ssebo tuling tugenda kusaba oggulewo olugi yabagamba kimu nedda Alan Turing syagala obiteeke mu muzanyo bijjemu omuzanyo sisobola bakkiriza kwata kuba kuyingira munda mukwate ku kyuma kyange wama shambuli yako omugere shambuli yako omugere alabika ajanya ne bakwate kuba ne bayingira mu kisanyeewo temukikwatako ekyuma kyange lwoli abagabe bakishatinge down ne babikulayo bipulaga kiriya kakati sebo kino kyekyuma kye kiri expensive kikye kyakoze kikola kirungi kakiba kyegeza Enigma omaso gibreakinga kikyagenda maaso n'okukola ono kyali wange ava mu office baakuteekamu sente nnyingi emitwalo 10 ejja pawunda tiwali kyewaatulaze gwe nga gwe tosobola gezaako otegeera biki bye tukola nze nkuriatinga ekintu oyina German message wa decryptinze bukyanga ojja wano
wadde n'emubweti. Can you point to anything at all? Osobola okugezaako ssonga ku kintu kye waakoze ekyakuleesa wano. Your funding is up. Kibaseegeza amagye ge tukussaamu tewali. Projekiti ye wedde. Great pleasure that I am finally able to say this. Yagamba kale si kyasanyu naye finally ngenda kugamba nti you are fired. Please escort Mr. Turing from the premises. Njagala mu escorting Turing okuva mu premises matwali. Waliwo yabagamba temukikola. Beg your pardon? Gambye ki? Temukikola. If you fire, Bwe mugoba omusajja oyo. well, then you'll have to fire me. Then kibaseegeza nange mugenda kungoba. What on earth are you saying? Gwe sima ki ky'ogamba. Me when I tell you there is no one who would rather see. Yagamba amazima ga Katonda mu kusiyakalwa teri yandiyagadde kulaba musajja oyo ng'agoba. Right. Naye mutuufu. Right. Kuki kyayagala okukola? Mutuufu. And it's probably the best chance that we've got. Era ng'abagamba nti oba osanga gwe mukisa sofa gwe tuyina odecrypting ebintu by'abasajja. You'll have to fire me too. Bwe mba mugoba bano ababiri nange mungoberako. We're the best cryptographic minds. Ffe ba best cryptographic minds. Fire us all. Right now mu Europe. Least Bwe mutugoba muba musiranye. 6 months, and if the machine doesn't produce any results that we need, then we'll go back to doing. Yabagamba lisi mutuweyo emyezi 6. Masiini eyo senga tesobola gezaako kuleeta ki kye mwagala. Then mutugobe. Oba si kituddeyo ku nkola eri enkadde. 1 month. Mbawa mwezi gumu myezi 6 gyaki. But you're all gone. Mwezi gumu. Leave him. Namwe namba gobe. Wabula ssebo kamuwoleza kahyu. Thank you. Yakagamba kimuwe bali. Oh, and Alan, your machine. Kati gwe ssebo gwe ne masiini yo. It better bloody work. Ekole buladi. Kubanga bajibago byayononese edda kati bitabuse. Wabula bamuwolereza ne bamweyimirira. Wabula ne kahyu kakiraba. I'm not. Amazima gani nti siri mbega wa Russia. Ekyo nkubuulira. Saying, of course, not a bloody spy. Of course toli mukesi naawe. Denniston And guess what? yakwata information eri gye bakwata ya mbega wa Russia. Nengi deciphinga. Matthew said, Yali etegeeza seek you shall find. Kyonna kyonoonya. Kiri mu Matthew 7:7. Kati eyo mbutuufu bayiro cryptography ya kisiru. Gutusobola gwe at least osobola okukola ekintu ekiri eky'obwongo obw'amaanyi. Ni kati yali akoze kali kangu otegeera. Kaitwadda myaka gyo maaso. Sir, Sebo. I think I got Turing. Nze ndowooza Turing tumufunye. To a pub last night. Turing. They exchanged an envelope. So yakutte kubona agenda kabara waliwo omwami gwe yasikanye ne bawanyisiganya envelope. Ye mwami oyo. Pufter. Oyo gayi gwolaba musiyazi. What? Eki? The man admitted it. Omusaayi kennyini yakyogedde. Hangs around that pub. Nekwate kubona ngena sikana oli boy akwasaganya ka club ayitibwa Arnold. Not paid. Nangamba nti oyo omusajja asasulwa kusiyagwa. Turing's house after. Kakibasegeeza nti Turing kye kintu kyabaddemu. That's what Turing's idea. Kikyo kyakwesa tayagala babulya kikyali. Gwe musango gw'ayina wabula si mukesi. Can charge a university professor with indecent. Tusobola okugezaako mukyajinga professor wa university okubanga ali indecent. He's committed a crime. Akomitize crime obusiyazi si kirungi. Look. Leki bakitegeeza tuba tulina omusiba. This isn't the investigation I was. Eno si investigation gye mbadde ngenda maaso n'okola mbadde sinoonyereza ku bya busiyazi bwe. Mulindeko. Let me interrogate. Leka nsooke mu interrogating. Give me half an hour alone. Mumpe ekitundu ky'essaawa nga ndi naye. I'll spend the next month running errands. Bwe kinaaba kigaanyi nga nganya omujja mu information gye njaga at least nja kumala ebiseera ebinaddako nga nkola kasasiro mwereere. Wamala gwe sooka onfunire waranti eyo. Karoyaze n'abagamba nti kyasiikidde kiri kimu kyokka muzeegwe ogw'obusiyazi. Abasajja waliwo omusajja gwe yaguze. Kati gwe yaguze yabadde ayinayo kyaliwe nga banyaguluzi. Be baadde bakutte ekkubo genda omubba. Ne batabaako kye babba. Christopher's simply not moving fast. Christopher banayo okusinziira ku mutindo gw'atambulirako tagenda mu nnambiro. Even with the diagonal board, he's still not eliminating. Newankubadde nasobodde ogezaako okukola ekiyitibwa diagonal board. Baazimbye plugboard matrix nga ya diagonal. Kyokka era kisiyo kigaanyi. Ngenda kuva ku Bletchley. Bazadde bange bangambye nyina emyaka 25. Siina musajja siina aki banneetaaga kuddaka. Munaye bali bazadde bange sisobola gaana. You can't leave. Tosobola genda gwe nkyakwetaaga. Wandibadde oŋŋamba kimu nti ngenda ku misingo omuntu alina omo kyayogera. Nze sifa ku kyakubeera nnomo. Ye mugamba kati nkole ki? Nze sigenda kunyooma bazadde bange.
lucky here. Oyina omukisa wano gw'otalaba. Actual use of your life. Okusobola okugezaako ng'okozesa obulamu bwo. Mala obulamu bwange obusigalidde nga Sorry you're lonely. Onoosonyiwa okuba ng'oli mu bubaavu. Will not save you. Wabula, You decipher that, you friend. Christopher tagenda kugezaako kusevinga. Go and fetch your precious crystal. Niwankubadde olikako ensa nga bw'oli naye bwe kikulemye otegeera. Obulamu bw'olimu ssebo tebuli nnomo. Kubanga olowooza mulimu kyekyokka. N'osonyiwa. Baabo. Yasooka n'abirowooza. I want you to stay because I like you. Yamugamba njagala osigale lwasonga nkuyagala. Talking to you. Nyumirwa okwogera naawe. I like talking to you too. Nange sigaana njagala nnyo okwogera naawe. Kyo si kibi. Obituuse kati. Want to learn. Wabula kati wobanga tobadde weka. Husband. Watya ofunye omwami. Funye baze. One in mind. Gwani gw'olina mu mutwe. I do. Nyinayo. Hugh. Olowooza Hugh. Hugh's terribly attractive, I'll give you that, but... Siganyi asikiriza naye sejjaka sobola mufumbirwa. No, I wasn't thinking of... Mbadde sirowooza ku Hugh. Olowooza Peter. So quiet. Peter kaakali so quiet. Naye simbawo maaso. Lindako. Watya senga nkuwasa. Katonda wattu. This makes sense. Kikola amakulu. Omproposingidde. The logical thing to do. Bwe kibanga tambutuufu bwesi bwe kibadde naye. I can't believe... Yasooka n'anoonya ayinamu muno akasasi muno bwe bwokyesa gaani. Joan. Najja nazingazinga n'akola empeta. Harnock. Joan Clark. Erinnya lya wakati gwani ngwene Elizabeth. Elizabeth. Joan Elizabeth Clark. Mbadde nkusaabwe kiba kisoboka. Will you marry me? Will you marry me? Nosobola okufumbirwa. Sebo yamusa. Kubanga bazadde bo batya kimu togenda kufumbirwa. Nze kankuwase. Yakawasa. Wayo mpeta nga nsufu. I know it isn't ordinary. Kimanyi kwegamba si mpeta ya kabisi ya bei naye. Whoever loved ordinary. She had it in both hands. Kaakayino batudde erudda. Me with her doe eye. Yo agenda masiro bajubiza jagala wekaaje. Mouth. And I said, yes. You know, the French way. So she pops it in, clamps her lips around it, and starts humming the bloody Marseillaise. Baabo. Come and have a dance. Jya tusooke tulyemu dansi. You want to say anytime you like, right now. Wamujja zina naye akasiya kona koyagala kati akasiya kano kange naawe. Tugenda kubojja naye tugenda tukubojja effembi. Yitawo. Omusaba ayitewo najja erudda. Kujja batandika okugenda maaso n'okubojja. Baabo. Katonda watu. Kutandika okugenda maaso n'okyakyaliza. Lwali yatunula. Kyava asooka asiriikirira. What's the matter? Buno yambuuza buzibu ki ate obuliwo. What if... Watya? What if I don't fancy being... Watya? With Joan in that way? Nga saagala kubeera na Joan mu ngeri eyo y'obufumbo. Because you're a homosexual. Lwansonga olimu olusiyazi. I suspected. Ekyo kyonze nakisuspecting nga muggwe. Should I tell her that I've had Kati mugambe nti affairs with men? Nti nali nkikozeeko n'abasajja. Admittedly limited experience. Women tend to be a bit touchy about accidentally marrying homosexuals. Yagamba nti kyolina ogezaako kumanya nti gulabika olina kyotamanyi. Abakazi ku nsi ya Katonda kibasanyusa nnyo keera ku makya n'akimanya nti yafumbirwa bitunga ebyo. I just don't know if... Simanyi. Pretend. You can't tell any... Simanyi nti oba nsobola kuona tutogezaako ga muntu yenna kikyoli. Ekyo kigenda kusiranya. Denison is looking for any excuse he can. Denison anoonya mbeera yonna, anoonya kyakwekwasisako kyasobola kugoberako. Secret. Come on, it's your turn. Gwe kisigaze ng'ekyama kikumira eyo. Okay. Baakwate kubo ne bayitawo. Baatandika kugenda maaso n'okukona dansi. Kanakyala kwegamba akaga naye jasi alimu embeera ya sitaani. Takaagala mu ngeri yakwagala nga buno yagala omukyala. Kakati n'ennyukuta ze yawandiika n'akwatiko balingize bweru alabe gera okuza amaaso ng'abaana bagenda
yajja atambula mpola mpola ali azze kusikana Christopher olw'ensonga ndi abasigadde baali bamulabanga kataala Christopher gwe yazula nti yekyaliwe kiryagera okuzza amaaso mbaana bonna abaali bakwata ekkuba okweyongerayo gwe yali asubira teyamulabamu lyasubira Christopher tiyamulaba kiyo kyamuleetera okwenyamira n'akwata ekkubo n'asirikira atwadde ebbali juyira wano bwe twatandikidde sinema nga bamuleese ebbali bagenda mu questioninga katekitivu kala kayitibwa nok. No, thank you. Kuyagala katyayi nti nedda ne kakwata ekkubo ne kayitawo ne katuula munda bwe kati ne katandika okugenda mu maaso n'okekkanya fayiro. Mr. Turing, can I tell you a secret? Turing, nkubuleyo ekyama. I'm here to help you. Nze wano okuyamba. Oh, clearly. Era kirabikanga. Fayiro n'asooka agissa pembeni. Can machines think? Yagamba mashini zirowooza zitya. Published works. What makes you say that? No, because I'm sitting in a police station accused of entreating a young man to touch my penis, and you just asked me if machines can think. Yamugamba ki ekikuleetera okulowooza bw'oti olw'ensonga atudde ku police station ate ogenda maaso n'okumuza ate nnyina omusango olwedde gw'omanyi ogenda maaso n'okumuza mashini zikola zitya. Most people say no. Abantu abasinga bagamba nti mashini tesobola kulowooza nga muntu zirowooza mu ngeri ya njawulo. Problem is your stupid question. Yagamba ekizibu ekiri obuuza ekibuuzo eky'ekisiru. Of course machines can't think. Of course mashini tesobola kulowooza ng'abantu bwe balowooza. It is different. Zirowooza mu ngeri ya njawulo. N'omuntu nga bw'alowooza kwegamba alowooza mu ngeri ya njawulo. Ensonga. Interesting question is just ekibuuzo kye wandibuuzizza. Thinks differently from you. Does that mean it's not thinking? Kwegamba mashini okubanga erowooza mu ngeri ya njawulo tekirowooza nti terowooza. For humans to have such divergences from one another. Abantu nga ffe era ebiseera ebisinga naffe tulina engeri gye tulowoozaamu ez'enjawulo. You like strawberries. Oyinza okuba oyagala strawberries ze sijaagala. Cry. Oyinza okuba oyagala okukaaba ku sadi sinema nze sikaaba. Allergic to pollen. Nyinza okuba nga ndi allergic pollen kwegamba. What is the point of different tastes, different... ensonga eri ki okuba nga ffena tulina different tastes preferences ng'ogasseko n'ebisigadde okuggyako okuba nga ffena tulowooza mu ngeri ya njawulo. Point tuba tulowooza mu ngeri ya njawulo. Why can't we say the same thing for brains? Kali bwesiba bwesyo. Built of copper and wire. Lwaki tuba tetusobola gezaako kiteeka ku kintu ekiba kyazimbibwa kopa ne waya ne sitiiru? This big paper you wrote. What's it called? The Imitation Game. Yagamba nti kino ekintu kyewawandiika kyewawandiika ku kigwanga n'ezi kompyuta biki biki bakiyitaaniko the Imitation Game. Would you like to play? Wandiyagadde okuzannya. Waliwo akazannyo ke nandiyagadde tuzannye. For determining whether something is kwegamba machine or kaba kayambako okugezaako determining oba ekintu machine oba si kinedda. Well, there's a judge and a subject. Akazannyo kabeeramu omulamuzi ne subject. Asks questions and depending on the subject's answers determines who. Era ng'agamba nti omulamuzi abuuza ekibuuzo okusinziira ku ansa oli gy'addamu. Eba emuleetera okugezaako otegeera onaalowooza nga ki. All you have to do is ask me. Gwe kyolina okukola kikimu kyokka kumbuuza kibuuzo. Okay. What did you do during the war? Kiki wakola mu biseera by'olutalo? Radio Factory. Nali nkola ku Radio Factory. What did you really do during the... Kiki wakolera ddala eyo Turing? Kimwali mukola mu Radio Factory. Kiki mwali mukola? Are you paying attention? Owuliriza. We yatandikidde omunyumiza bino bye tugamba maaso n'okwekkaanya. Baasooka ne babeera ku masiini ng'egaanyi. Beera mu kwetoola olunaku lwonna. Kaseera kaatuuka balina okugenda maaso n'okulyeka emisana. Katonda wattu bino bye saagala. Kuliyo ekyanga. Yatuuka n'asooka abiswitchinga off. A month. Babaye. That's it then, is it? Tusipeninze omwezi mulambirira kiba kitegeeza kati kiweddeyo. Going to be able to process 159 million possibilities in time. It's just bloody hopeless. Nze ndaba ddala tekijja kusobola n'ekyuma kyennyini okusobola okufuna settings ze twagala. Searching for.
knew what the messages were going to say. If we knew what the messages were going to say, we wouldn't have to decrypt them at all. Bakwatikuwa ne bayitawo. Agamba ne okusinza ku mashini kwegamba enoonya ekyokwogera. Hugh. Oyo gayi yani ko nayitibwa Hugh. Omwagala. Well, I'll introduce you. Osobola mukwanjula. Neda. Agenda kujja wano. Wani agambye. I smiled at him 15 minutes. Mutunulide ne mwenya gyali okumalira dakika kwe gaida cheko mutete zisema be kati sinadda mutunu of course kigenda musikiriza. Kali akabala ke kani. Helen. Kaitwa ka Helen. She's really pretty. Mubutufu kabalagavu. Kage kagala ngendeyo. Otegedde otya. She smiled at me. Kamwenyeza gyendi. Dakika 15 zisema biga. Tekanadda mutunula eno. Kati kagala kunsikiriza. Rodi sebo. Mutamugezi. Now, why is this that when I was single, I found it... Lwaki bwe nali single nga ndaba bino ebyokwemulamula n'abasajja si birungi. Naye yali saawa zino ndabanga ebinyuma. Yeah, she's in. Kale, nkafunye. Tugenda onnyanjule. Why me? Lwaki nze? Because there's nothing like a friend's engagement. Kubanga ku nsi yakalo teri kinyuma nga omusajja aba amaze okuwasa okwanjulira mukwano gwa mukazi gwe yakawasa. Jangu gwe. Half a crown says Alan Bollocks. Is this up entirely? Nkusiba ttaano oyo agenda siriwalirayo. Ne bw'otasiba nkimanyi. He has many. He believes that the regulations against men and women working side by side are sound. Kali ono yakwati kuba najje bali n'abagamba nti banaye. Wano batulimitinga okugenda maaso n'okola n'abakyala nga balowooza nti tulisobola okukola n'abakyala. You do? Yeah. Naye If I were working beside a woman all day long, I could appreciate. nze ndaba si kituufu nze singa nsobola okukola n'omukyala nsobola mu appreciatinga nga simukwanyi. I'm sorry, have we met? Twali tusisikanyeko. Cool, but let's assume we haven't. Helen's... Tukitwale tetusisikanangako. Ayitibwa Helen. Alan or myself? Well... Kati sooka onziremu. Yagamba kyoyogedde. Flattered really, but I si kituufu. Rubbish. Why? Well, I work beside a man every day. Yagamba nze nkola n'omusajja buli lunaku. Crush on him. Well, who is this man? Ali wala naye ate nkola naye. No need to worry, it's been chased. We've never even... Siyabikana mu matira. Kyava mugamba nti yaani. Now I really want to kill him. Mugirimaani. Wuliriza. How do you mean you work along? Okakasa otya mbu okola na Mugirimaani. From a specific German radio. Yagamba tugenda maaso n'ogezaako picking information okuva ku bunaala bwa radio z'Abagirimaani. Everyone types a touch. Kati buli omu alina engeri gy'atayipingamu ate buli omu aba alinako omuntu gw'abaako. Newankubadde oba tomulaba oba osobola okumanya nti kati essaawa zino ali communication. But that's why I disagree with you, Mr. Alexander. Kati nze ono gayi namwagala. Worker of sorts. Kyekyo lwaki sikkiriziganya nawe newankubadde ali wanaye tukola family nze ndabika namumatira. Newankubadde alina omu girlfriend. Tugenda tusooke tugubojje. Kano naye awunya akategera katya kubanga oli oba tomulaba oba owulya buwulizi ne kagambye nti engeri gy'atapinga. Olwedde kamanya nti musajja ate kyakubiri alina ne girlfriend. Onaasooka alowooza linako. Wategera otya nti alina girlfriend. Yes, you were wondering. That's what... Bw'oba obadde weewunya engeri gye beemoolamu. Sooka olindeko. Heleni! Kiki ekikuliko? Kiki? Why do you think? Lwaki olowooza? Part has a girlfriend. Nti omuntu ali ku sayidi y'Omugirimaani alina girlfriend. Ndi serious sooka omuli lwaki olowooza nti alina girlfriend? Well, each of his messages... Buli message ezifuluma ze tugenda maaso n'ofuna. Zibeerako ennyukuta ezisooka. Ennyukuta ezisooka zibeera at random. Wabula ono ye buli lwakwate kuba okujja okugenda maaso n'okutayipinga asooka n'erinnya eriyitibwa Siri. Well, this black does. Ono nangamba kisegeeza Abagirimaani babagamba nti bwe baba bagenda maaso n'ofulumya information balonde ennyukuta mu alphabetical letters ennyukuta ezi random. Golonda ennamba zonna z'oyagala oba ACDEZ ennyukuta 5. Wabula kati ono ye Ellen gwakola naye yagaana okulonda ennyukuta ezo yakozesa ennyukuta 5 zennyini ez'erinnya eriyitibwa Siri. Ono yagamba mu butuufu kyekyo. Kati bulijjo bano basinziira ku nnyukuta eze5 ze baagala ogezaako okufunirako information odeciphinga information. Wabula ennyukuta eze5 kwegamba ebanga kukoloba kubuzaabuza bali babagamba nti mulonde ennyukuta 5 eziri at random okuva mu alphabetical letters ku information gye mugenda okufulumya kwe mba mutandikira. What if Christopher? Christopher. True. All bw'abanga tateekeddwa agenda maaso na kunoonyereza mu information yonna efuluma mu mpapula. Ones that produce words we already know. Kyetulina okugezaako kunoonyereza kiri ekintu kimu kyokka mu information y'Abagirimaani. Tulina kunoonyamu ebigambo ebiri kwegamba ebifaanagana bye bakozesa buli lunaku nga bifaanagana mu information efuluma. Kati bali bafulumya information ng'egamba nti ku ssaawa 12 embeera y'obudde olwaleero ku makya egenda kubanga yakiddedde olw'eggulo enkuba egenda kutonnya ebeera weather report. Kibasegeeza nti mulimu ebigambo weather report abagambi munoonye ebigambo 3 ebifaanagana mu information ze bafulumya mu lunaku. Mulimu ekigambo weather report mpozi ng'okasseko nti n'enkuba egenda kutonnya n'ekigambo hayitira. Eno ye message efulumya olwaleero gireete. Kati bo babakubira bulijjo bano bafukasinga nnyo ku nnyukuta ezisooka
ennyukuta ezisooka zibeera at random. Manyi ki ekyokukola gobeera ku sayidi eyo buli omu yamuwa sayidi gy'alina okubeera ku kyuma kino kati bategedde ki kye balina okuteeka mu kyuma kisobola okugezaako bawa setting ya enigma then balyoke bakwata information ze banaba bafunye nga mu mpapulo okuva ku radio communications baziteeke mu enigma kasita bafuna settings kyekikulu setting y'olunaku kasita bafuna setting y'olunaku okuva mu settings ze basubira eziri mu enigma eziri 159 millions milioni 3 yassaamu ategere nti bulijjo bo kye batabankwegamba ekibatabula omutwe ennyukuta ezisooka bali babagamba nti mukwate ennyukuta 5 at random muzise ku information gye tubawadde mulyoke mugifulumye ku bunaala kati bano bo bulijjo batagalya ku nnyukuta ezo tezirina makulu ekintu kimu ekimulaze nti oliye buli lwajja okutayipinga yatayipinga mu linnya lya girlfriend omugirimaani ali ku sayidi yeeri nakyala gwawuliriza yatayipinga mu linnya lya nakyala siri ekyuma buteevu ne kibawa kati kimuwadde setting z'olunaku lwolwaleero katonda wattu najja awandiike ki ekituuseewo omuveeyo ate olazeewa kati information yabagabe bafunemu ebigambo 3 ebifaanagana kubanga ebyo ebigambo 3 kwe kuva ekiyinza okuba nga kikwagana setting yajja setting n'azissaamu mu enigma olwedde bagiina bagifuna kuva ku bapolisi kuyingizaamu nassaamu ne wano kati njagala nsomere message yaabwe n'agisoma ennyukuta eziri wansi I C T T R I S O A Y R I kati eyo ye kodi kati ne bagiwona agirisayifinge Miss Jaguar, East Alppunkt is directed to... ono mutuufu yagisomerawo It's North and Alppunkt 1. katonda wattu West. amaze okugisoma kiba kitegeeza ekigambo ky'olujamani lwe lujamani lwokka lwoteekeddwa okumanya hayitira tewali kifulumamu kya lujamani just zibeera codes ate bano codes already abadde bazimanyi bulijjo balowooza nti oba osanga tekigera nekigera wa bulijjo kifulumira mu codes kati nga codes osobola ozisoma katonda wattu malo zisoma gamba kino kizibu kukkiriza ate oba bamaze ogibreakinga kati bakitegedde ki balina okukola ye Christopher agenda kuba abawa settings kigenda batwaliranga ssaawa 2 ku information ebe flying kwa wali batandika okufulumya information ndowooza by ssaawa nga zigenda okuwera ssaawa 7 ssaawa 8 ogw'ekiro ng'olwedde settings bamaze dde okukyusa nga ne information yatandise dde flying kati baseegeza information yabagenda gifuna kababe majje ga mu bbanga kababe majje ga ku mazzi kababe majje ga ku ttaka kuba bali kye badde bakozesa ennyo ng'amajje gonna ye information gye bafulumizaako kati yonna information yafuluma masekati awo bagirisayifinga yonna kubanga olwedde settings baali bazifunye ez'olunaku buli kimu kyonna ne basobola okugezaako otegeera entegeka y'omusajja amagye we gali agage gonna we gali gabadde aduumira ab'omu mulumbe bwe muti ab'oku mazzi mulumbe bwe muti waliwo abantu 5 mu nsi ya katonda abamanyi buli ggye lya mugirimaani we liri befe abali wano katonda wattu ye kennyini tagenda nasobola kukituyamba okimanyi nti wano waliwo amagye g'abagirimaani agagenda okwatika obugalumbe konvoyi y'abangereza erimu abatuuze kyokka ate mulimu abantu bangi tusobola otasobolamu bwabwe ono yabagamba munedda temukikola ono yajja akuberedde nistori singa twanguwa tokikola waliwo kye balengedde nga waliwo konvoyi y'abantu aba bulijjo eri mu ssaako kwegamba amagye g'abagirimaani gagenda balumba basekula ono yabagamba temukikola temubalabula mubaleke babakube kyokka ate olwedde bali bantu ba civilians wabulayo no dakiika budakiika ate ofaayo sokolindeko n'ensonga lwaki abadde abayimiriza
You know why people like violence? Yamugamba manyi lwaki abantu baagala nnyo ebintu by'entalo. Because it feels good. Lwansonga kibaleetera okuwulira obulungi. Sometimes we can't do what. Ebiseera bisinga. We have to do what is logical. Tetusobola gezaako kukola kye tuteekeddwa kukola, tukola ekirowoozo ekiri logical. Time to lie to somebody is when they're expecting to be. Uno kyava asooka amubuuza nti logical kye kiriwa. What? Kono kwe kulimba omuntu mu kaseera watasuubiramu nti ogenda mulimba. Give them one. Senga tukwate kwe ntugezaako gamba Denison ku kikwagana attack eyo. Golooza tuba tubawadde ki Abagirimaani. What would the Germans think? Golooza Abagirimaani banaalowooza ki? U-boats. Amaato gaabwe nga bagakubye. Oba submarine zaabwe. Bajja kuba bafudde. Ono yagamba naye tayinza kubanga mutuufu. Suddenly veers off course. Amagye gaffe ne tugalabula gonna ge baali bagenda okukuba ne gava off course. The coordinates of the U-boats. Coordinates za U-boats zaffe ne bagakyusa. For the Germans. Golooza Abagirimaani banaalowooza ki? The Germans will know. Abagirimaani bajja kumanya nti Enigma tugibreakinze. Kasita banaalaba ng'ataaka ze baagala okukola zonna zitandise okuwuguka. Baagala kuba bakumazzi bawuguse. Baagala kuba bamazzi bawuguse. Kwegamba amagye gonna ne gawuguka. Omugirimaani ajja kumanya nti Enigma tugibreakinze. Bajja kugishatinga down. Then by weekend bajja kuba banze okuddamu girebuildinga nga bataddeko settings ze tutasobola kati ate kudisaifinga ssaawa eno. We're about to let them die. Kasibasegeeza nti tulina osaddaako abo abaliyo. If one passenger convoy. Tetuliwo genda maaso na kutaasa one passenger convoy. Tuliwo okuyimiriza lutalo. Well, we've done that. Ekyatuleeta wano ku breaking Enigma. Kono ekyo tukikoze. Then tugenda facing a hard part. Keeping it a secret. Tulina kikumanga kyama. Omugirimaani talina kumanya nti twa breaking Enigma. Asobola okugenda maaso n'okuba ng'aweereza information. The HMS Carlisle is one of the ships. HMS Carlisle. We can't act on every piece of intelligence. Tetusobola gezaako okuba nga tucontactinga buli piece of intelligence. Just this one. Wabula tutaase lino lyokka eryato. What's the matter with you? Gwe ki ekikuliko ate Peter? My brothers. Anti muganda wange. Is on the Carlisle. Muganda wange ali Carlisle. HMS Carlisle. Gunnery ensign. Bagenda gikuba. So sorry. Ono yamugamba kimu ogenda kunsonyiwa mu kyo. Ge mazima. Ni kati gwe weeyita ki? My brother. Oli muganda wange ssebo gwe njogerako. Wabula ne bali abasigadde basegedde. Of his murder. Nti Rodi kyayogerako kituufu. Essaawa zino singa bagezaako okulabula amagye. Nti bannaye mwengula bagenda bakuba. Mu mazzi bagenda bakuba bwe bati. Ab'okuttaka bagenda bakuba bwe bati ne bawuguka. Omujama n'atabasangawo. Ajja kumanya nti amagye g'omukago gamaze okubreakinga Enigma. Kiba kitegeeza agenda gishatinga down by next weekend. Agenda kuba amaze okugezaako rebuilding endala ng'ataddemu ati kibagenda okuddamu okurooleza okumala emyaka ebiri. Kibava okukola. Kati bano bagamba nti waliwo attacks ze tugenda okuleka zibeewo. Zino zo tugenda zireka zibeewo newankubadde tukimanyi nti zigenda kubaawo. Tumbulize bulizaawo kubanga ffe kye twagala si kutaasa abantu 10,000. Twagala kutaasa ggwanga. Kuva eri musajja Mugirimaani kye twagala. Tufune engeri gye tusobola okugezaako taasa naye nga ye asigala aweereza information ku Enigma. Kaakati era baalina okukireka tewali gwe baagamba eryato ne likubwa. Kino kyamaana okukonfaminga kiki baali bamaze okugezaako otegeera nti right now Enigma bamaze ogibreakinga. Kati bagamba tebagenda gamba na Denniston. Balina okukwatikwa list bagende basika ne Minez. Erimu MI6 bafune engeri gye basobola okugezaako muliramu bagenda kizannya batya kubanga baagala bakizannye alisi babeeko engeri gye bawangula olutalo naye ng'omujama tategedde nti babreakinze Enigma. Omupolisi yakikola n'abreakinga Enigma kyamutwalira olunaku lumu omujamani okuddamu okujimba endala. Why are you telling me this? Lwaki ogenda maaso n'okuŋŋamba kino? Twetaaga buyambi bwo. Admiralty, Army. Tetwagala ogambe Admiralty, tetwagala ogambe bambanga, tetwagala ogambe magye. No, we broke Enigma. Tewali alina kumanya nti breakinze Enigma. Listen, he was in the process of having you fired. You can take care of that. Kati kino omugera kikono gojja kikwasaganya. How much intelligence to act on? Ffe tujja kuba tucreatinga intelligence gye musobola okuactingirako. Statistical analysis. Tugenda kukola statistical analysis. Kwegamba tugenda kukola analysis ng'eri mbibalu. Amagye ge munaasobola okugezaako okutta abanaafa abatonotono abanaakola ki attack ze musobola okulumba nti kati wano waliwo amagye mangi mulumbeewo. Kati ffe twagala information eyo tukibale tukikuyisizeemu nga ggwe bwe tukiyisamu gwe wa MI6 gw'okiyiseeyo nga ggwe intelligence ye ekola timu abagenze maaso n'okubala
Bannamagye false story so that we can explain how we got our information that has nothing to do with Enigma. ffe twagala lisi wafulume information ez'obulimba eziraga engeri gye tugenze maaso n'okukolamu entalo zaffe ne tulwana naye nga tekikwatagana ku Enigma. Ne basooja abo abali mu ntalo tebalina kumanya nti information ebatuukako eva ku Enigma. Kyemulina okugezaako okumanya mbu ekisongole kyange kikwasaganya n'enkwe z'obulimba ezikyasingidde ddala kwegamba mu gavumenti. Ekyalaba ekyo mu butuufu kyo kiri mu matwale gange, kirimu area of expertise. Mwe mwesirikire Alani, ddala mu butuufu ndi musanyufu okubanga ngenda maaso n'okwogera kino. Oli kiki nali nkusuubiramu? Oli ddala omusajja kye nali nkusuubiramu. Kubanga kati awo omulala ye yandibadde alowooza nti omulimu gwe guwedde ogw'okubreakinga Enigma. Wabula si kyekikulu, ekikulu kyakuwangula lutalo. Omaze okubreakinga Enigma ki ekiddako? Agamba nti bwe baakifuna bo baakituma Ultra era ng'agamba nti kati information yatandika okugenda maaso n'okubanga eflyinga in. Kati bo baafunanga information, bo baagambye tugenda kiteeka ku mpapula tukibale statistically, tukole analysis yaffe nga yakibalo, tugambe nti kati bwe muba mulumba mu kuba amagye g'omukazo agamagye mangi, tugende nga kwegamba enamba yetu gidecreasinga naye nga tumukuba mu surprise, kiraga nti mulinga ababatisiza ne mukuba naye nga ffe already tubawadde information. Naawe abali mu magye abalwana gwe tobagamba nti information eva ku side ya Enigma, gwe kitwale nti olina abakesi abali ku side ya Germany be bakuleetera information. Olutalo lulwanise intelligence. Kali sebo kamukyawa kali akira okuza amaaso kwekanya bw'ati alina kyeyalengera ekyamumalako enviiri ku mutwe. Yagamba Katonda wattu yalengera Bible kyokka recently baadde bagenda maaso kwegamba akaseera akayita agenda okwekanya eri information yali ekwateko obufuluma bwekiri gye baakwata Denniston. Rodi yamugamba nti yali deciphered, baali bagideciphinze nga bakozesa kitabo kya Bible Matthew 77. Jack, could you give Alan and me a moment, please? Ono yasooka n'agobawo abasigadde. The Soviets and us were on the same side. Abasoviet naffe tuli ku side ye. Will help Britain. Abasoviet bajja sobola okuyamba Bungereza. No, you don't. Because if you tell him my secret. Nenda sebo toteekeddwa. Because if you tell him. Kubanga senga omugamba. I'll tell him yours. Nja mugamba ekyama kyo nange. Do you know what they do to homosexuals? Omanyi kye bakola ba homosexual maje? You'll never be able to work again. Tugenda kuddamu kukola nateera. Your precious machine. Eno machine yo gyoyagala okukamala. I doubt you'll ever see him again. Si kiwa nti ojja kuddamu ogisika nateera. Kwata Bible n'agissaawo ebbali. N'akwateko busibu n'atambula n'agenda. Wabula Sega esirabika kyekimbega ky'Abasoviet. Hello, can I speak to Stuart Mingus? Yakwata ekubo n'ayagala agezeeko okugana ne Menez. Kuba essimu. Hello, Mingus. Ati nze Menez. Yabula ne kyayinza omugamba. Some advice about keeping secrets. Bwe byali bituuse. It's a lot easier if you don't know them in the first place. Kambeeko kyegamba ekikwatagana mu kuuma ebyama kisingako okubanga ekyama tokisekedde mu kusookera ddala. Trailing my nervous walks. Yakwatikuba najasika ne kalundaganya ke. Era bw'atyo ne yeeyongerayo. Nno yakavuga n'akwatikuba najja pembeni. Gera okuza amaaso yali aze kusika nakyala. Yasooka ne yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Yasika nayo Menez. Where's Joan? Kyava abuuza nakyala ali wa? Prison. Anti bamutute mukomera. Mukomera? Ate yakoze eki? Decoded Enigma intercepts. I found a pile of them in the bedside table. No. Tumusikanye ne kodi za Enigma ziri wano. To her over a year ago when I was trying to figure out. Agamba nti ezo nazimuwa. We did. Mu kaseera we nali njagala ogezaako kubanga. We had spy. He's been looking inside Hut 8. Denniston abadde agenda maaso n'okunoonya mbega. Joan, it's... W'Abasoviet.
yagamba sinnakyala Ken Cross yembega I found the Beale cipher. nasikanye Bill of Cipher. God, I wish you'd been the spy. Kale ngamba singa gwabadde omukesi. You'd be so much better at this than he is. Nkakasa wandibadde musufu mu kino n'okusinga oyo mutumba. Nzigeze obudde omumanyi. Obudde bulijjo omumanyi. Came to Bletchley. Niwe yakwatira kuba okujja mu Bletchley. Why do you think I had him placed here? Buuza lwaki namukkiriza abeeyo. Ululi yali amanyi nti mukesi w'Abasoviet. You placed Waddira a Soviet agent. mbega w'aba agent n'omuteeka mu kabinja. Whatever we want to Stalin. Yagamba tetuganye. Twali twetaaga list information ebenga efuluma egende mu Stalin. Share a shred of intelligence with the Soviets. Era ng'agamba tetuganye kale twali tugenda maaso n'okugabana intelligence n'aba Russia. Naye so much secrecy. Abantu abo bayira nnyo ebyama. No, of course. Kali ye yamuteekamu ng'olwedde akimanyi. Waliwo kye yali amwetaagamu. Which is why I need your help. Kyekyo lwaki neetaaga obuyambi bwo. I want to know what to leak to John. Njagala okumanya ki kye mbamuwa ky'abafiidinga bakama be. Tusobole okugezaako tambula tubasingeko. Nze siri mukesi. Nze just ndi musajja wa bibalo. I know a lot of spies, Alan. Waliwo abakesi bangi bemanyi. You've got more secrets than the best. Ku nsi ya Katonda erina ebyama bingi n'okusinga abakesi bemanyi. Ebikutambulirako. You have to promise me. Oyina okunsuubiza nti nakyala. Genda va mu nkomera. Of course nakyala tali mu nkomera ali Katali. I lied. Just kulimbye bulimbi. Nga njagala kujja mu information. If anybody finds out about them. Bino kambitwale kubanga singa omuntu yenna abisikana. Kiwajja kubeera bube nakyala. Oh, Alan. Alani. We're going to have such a wonderful war together. Tugenda funa olutalo lusufu gwe nange. Kagendo sebo karodi. Kikali kabala. Kali kagala funa kikayinza feedinga intelligence ya Russia. Uredi rodi kali kamanyi nti mbega wa Russia. Mukesi wa Soviet. Musatu yasoka naserekerera. Amwamye kati omulimu gwenkuwadde. Njagala creating information rodi gyaba feedinga bakama abi. Do you think yatuuka ekiseera nasikana kya namugamba ngenda kusaba okwate kubove wano kubanga tewali seefu gy'oli. Alani ki nakya kyasooka omubuuza. We can't be engaged anymore. Amugamba tetukyasobola kubeera engaged. Need to take you back and find you a husband elsewhere. We bituuse kati ngenda kukwate kuba nkozera lisi kufunira omwami. Kikyamu ki ekikuliko? I have something waliwo ekintu kinani yagadde okugamba. Nze gwolaba. I'm a homosexual. Nze gwolaba ssebo ndi homosexual. Katonda wat. All right. Okay, sikina tabu. Men, Joan. Not women. Kwekama njagala basajja si bakazi. I just don't. So what? Kati nekitegeeza ki? I had my suspicions, I always. Yagamba siganye nali nsuubiriza. We're not like other people. Naye ate ekyo kyansanyusa okubanga oli bwotyo lwansonga tetulinga abantu balala. That we want. Kwegamba tukola bye twagala. I can promise you I harbored no intention of ku nsi ya Katonda saagala gezaako kufuna mwami ategeera. Fixing your lamb all day while you come home from the office. Nobeera ng'oli waka mwami n'avaayo okuva ku mulimu najja n'akusikana ebyo si byagala. Nzirange nyumirwa life gye tulimu. Oli ku byo nange ndi ku byange. We'll have each other's minds. Alisi tuyina ebirowoozo bya buli munne. Like a better marriage than kyolowooza nange kye ndowooza. Kyoyagala okukola nange kye njagala okukola. Obufumu obufu bujja kubeera busufu. In terms of work. You care for me. Ekirungi ofaayo gye nange nfaayo gy'oli. And we understand one another more than ate twetegeera ever has. N'okusinga abasigadde bayinza otutegeera. I don't. Nze sikyagala. Yeah, for you. Nze sifaayo gy'oli. Never did. Nze sikufangako. I just needed you to. Yes, nali neetaaga obeere wano osobole okubreakinga enigma. Kyekyoka kati kiwedde siira kyekwagaza. Laba nno tabu. Yampakirawo oluyi. Wabula ndoonya ngeri gy'asobolako egobako. Amugamba gwe no sinika amannyo. I've spent entirely too much of my life worried about what. Nze gwolaba ssebo nspendiza obudde bwange bwe ngangena maaso n'okweraliikira ku bantu kiki bandowooleza. Bazadde bange abawala abensula nabo mu Hat3. This is the most important work. Wabula guno gwe mulimu gwe gusinga okubeera omukulu gye ndi. No one is going to. Ate teri agenda gunzijjako ekyo kiveeko. Of all you. Naddala gwe. Ate. Do you know what they were right? Omanyi ki baali batuufu. Peter. Hugh. John. You really are a monster. Ddala mu butuufu oli monster gusajja gwe. Toyina makulu. Ngamye ssebo tolowooza nti ogenda kunegubako ebyo bya kitumbaavu. Sina gye ndaga. Nina kyabambi.
yagamba nti wanafuniyawo eddembe asobola okukola byonna byaga ate onaamuyamba mugeremu oba endala kalino onagamba nti olutalo lwagenda maaso n'okubumbujja kumala emyaka 2 mirambirira era nga buli lunaku twagendanga maaso n'okukola omulimu gwaffe ogwokola kalikyebesebe zaffe zetwali twagamba statistics zaffe zetugenda owaaba MI6 twayambanga buli lunaku amagye g'omukago ofuna obuwanguzi mu mbeera ezimu era ng'agamba nti entalo ezaaliwo tugeze nga mu Stalingrad Adrian ng'ogasiseko ne muno mande ezo entalo obuwanguzi tebwandibaddewo senga sifwe abantu bagamba maaso n'okwogera ku lutalo nga kwegamba ekintu ekyaliwo masekati g'abantu abakulaakulanye abantu abagezaako okulufuna eddembe lyabwe nga balwanisa kiwagi kwegamba amagye enkuyanja n'enkuyanja amaato agaagwa ennyonyi ezakubanga kojja mu bibuga ne kituuka ekiseera kwegamba ne muka ne gukwata ne guziba omusana wabula ffe ku saidi yaffe olutalo terwali bwe tutyo ffe twali tulutwalanga crossword puzzle kubanga ffe kye twali tulina okukola era wayita akaseera mu bbanga tono kyatuka ekiseera ne balangirira olutalo lwali lumaze okulinnyibwa ku ttiko era bwe bati bali bamaze osesebbola kiwagi paka ku kitebe kye gyali atudde onagamba nti ngamba kale singa Franklin D. Roosevelt abaddewo n'asobola okwekkaanya akaseera kano era ng'agamba amazima kyensobola okugamba kino tekyaliko mu Katonda kubanga Katonda si yawangula olutalo lwe twayitulana mu kaseera ako baabo lengera kati ssebo ki ekiddako tuddeyo mu university tusomese Yes, pretty much. of course era mugera kuddayo musomese Left to do before your service to your government is concluded. yabagamba waliwo kimu kyokka ekisigalidde kye muteekeddwa okukola bifo nga temunabamiriza mirimu gya gavumenti kiki Top secret program, did you think we were joking? bwe twabagamba nti enegenda kuba ya top secret program mwali mulowooza tusaaga And we know how to break a code that everybody else believes is baabagamba nti buli kimu kyonna kye baali bakoze mu kaseera ako balina okukyokya Tear it down, light it up. njagala mu bigategate mbyokye nevu mu lisende Before, none of you have ever even heard. era ng'agamba nga mumaliriza wano siagala mulowooze nti mwali mumpuliddeko Have a safe trip home. ate siagala mulowooze nti mwali mwemanyi buli omu akwate gage agaliza ogenda Yusufu buli omu adde ewuwe With a bit of luck, you'll never have to see me or one another again for the rest of your life. era ng'abagamba nti omukisa gunaaba gubakutte temugenda kuddamu kundaba oba okuddamu okweraba obulamu bwammwe n'obusigalidde buli omu akwate gage babagabe buli kimu kyonna bakyokye luli yakwate kubo n'asimbula gezeeko okweyongerayo baabo ono yagamba kibuga tekikkirizika kasajja gwe aha kaakati ssebo detective you get to judge. gwe agenda osalawo mu kino So tell me, kati njagala ombuulire what am I? kiki kyendi Am I ndi machine? ndi masini ndi muntu Am I a war hero? ndi muzira wa lutalo Am I a criminal? oba ndi mumenyi w'amateeka ng'omusagwe n'essaawa zino wabula nayewuunya kasajja ala kazaago oli kagezi yamugamba kimu simanyi sisobola kukulamula era ekiba kitegeeza tolina ngeri gyogenda kunyamba wabula ye akakkiriza awanise akasajja sireba abantu bekaata ashabuka baali bajo kamala kiri yakwate kuba jasika ne principal w'essomero mbisira biri ebikadde principal yamutumya ngamba ayite waatula erudda yajja abasooka atulire ebbali laba Something the matter? waliwo ensonga enkulu mukama wange Christopher Morecambe are quite close. yamugamba Christopher Morecambe naawe mbadde close Says the two of you are positively inseparable. Professor Amu w'ekibalo yagamba mwe temwawulwa
He caught you passing notes there. Yakusika no passing notes masekati lesson. The class is too simple. Ayi wansonga mana class yali nyanga. Solve maths problems. Kyogamba mwali ngena maso no solving a math problems. Olw'ensonga nti math lesson gye mwaliko yali too dull. Well, I'm told he's your only friend. Ni ati bangambye nti yesaawo yekka. Ani akigambye? Something's come up. Waliwo ensonga ezze. Ekwatagana ku kyaliwo. Why am I here? Lwaki ndi wano eno? Christopher is dead. Christopher mwatu yafudde. Wangi. Christopher yafudde. I don't understand. Gwe sikutegera mu kyoyogera. Well, this morning, the family were on holiday, you see. Babadde ku holiday. Yene family. I don't understand. Ekyo sikitegera. He had bovine tuberculosis. Yabadde alina ekiyitibwa bovine tuberculosis. Kye kyamuse. The shock, but agamba kiyinza okuba kikanga. same. Wabula amazima gali nti endwadde aludde nayo. Mistaken? Did he not tell you? Kyogamba teyagamba. Well, he's been sick for a long time. Abadde mulwadde okumala akasi akawulirako ddala. Soon. Era yali akimanyi nti agenda fa mu Bunambiro. About it. Good lad. Just lwa nsonga nti yali mugumu ku kyo. Badde muvubuka mulungi. Of course, like Of course. I didn't know him very well. Nga bwegambye nti madde simanyi bulungi. Kakano yalumwa. I see. Very well. Nkirabye. Kyali we yafa. Kyobula neri mashini. Yagituma Christopher. Lwa munywanyi we. Era essaawa zino yali azeemu gena maaso n'ogizimba. Ng'abaako ebirala byagenda maaso n'okwongeramu ebitonotono. Byasuubira. Detective abali wano bamuleetera akawulire. Njaga weekaanyi. Ngero kuyisaamu amaaso okwekkaanya bw'ati. Cambridge professor sentenced for indecency. Yewuunya abantu ku nsi ya Katonda nga beerabira mu Bunambiro. Okuzya ku lugero lwe yawulidde ku musajja ono. Ono omusajja singa teyaliwo eggwanga lyali ligenda kuggwawo. Nakyabwe amanya ebyali bituuseewo yajja yamunoonya. Ne bamaze akaseera tebalabagana. Yeebeerera wano. Wonna wakyafu Kamala. I would have testified. Niye senga wampita naliwadde obujulizi mu kkooti. I wasn't a homosexual. Wandi bagambye oti ambo siri homosexual. This is serious. They could send you to jail. Okimanyi kiba kiri siyaasi basobola okusindika mu kkomera. Lindako. Your hands, you're twitching. Engalo zo nga zikankana. Alan. Mukazi wattu amulumirwako. Amumanyi mugezi. The medication. Eddagala lyo. Well, the judge gave me a choice. Omulamuzi yampadde okusalawo. Either 2 years in prison or Either bansiba emyaka 2 mu kkomera. hormonal therapy. Oba si kimbeera ku hormonotherapy. Oh my God. Katonda wattu waliwo eddagala libamuwa. Chemical castration. Liyitibwa kwegamba lya chemical castration. To cure me of my Lisobola okunyamba sexual. okuba nga sisubalala. And of course I chose that. Of course. Nalonze ekyo. Kide eddagala lyanywa lye bamuwadde ng'ekibonerezo. Ligenda maaso n'omuyisa obyo Kamala. Now, I'm going to speak to your doctors. Ngenda kwogera n'abasawo bo. Ngenda kwogera ne balooya abo. Nedda biveeko. Please let me help you. Leka lisi kuyamba. Nedda sitaaga buyambi bwo. Thank you. Omulamuzi yamugambye nti olina ebyokusalawo bibiri. Either tukuwa eddagala lino lye tukkuba lisobola okugezaako okuba nga tosubala libenga erikulaayi. Oba si ki osibwa emyaka 2 mu kkomera. Kati yabadde tayagala kubanga aliko ekyuma kye mabega. Yakkiriza bamukube. Wabula eddagala lirina side effects. Limuleetera ottintima. If I don't continue my treatment, then they'll Anti munaye singa ngano genda ku treatment kiba kitegeeza bagenda kunzijjako Christopher wange. You can't let them do that. You can't. Ngenda kusaba tubakkiriza kola ekyo. You can't let them leave. Temusobola bakkiriza bamutwali. I don't want to be alone. Saagala. Ono yafuna engeri jjajja. Mutuuze ebbali. Yamugamba kiryoke. Jangu ofune w'otuulira. Jangu ofune w'okkalira. Muyisa bwa mutuuze ebbali. Nabagambye tuli kayitibwa the imitation game. Basyako ebyo byaliyo. Yamusaba bwe kibasoboka kakkane. Yassa ekikoowe. Genda omukwatako bw'ati nga kirabika nakyalayira empeta y'obufumbo.
Why? It's a much nicer ring. Kano ke bakuwa akasufu n'okusinga ke nali kuwadde. His name's Jock. Asi munaye gwe nafumbirwa ayitibwa Jock. David. Toyiza kikkiriza naye ssebo munnamagye. Osegera. Why don't we do a crossword puzzle? Lwaki tetukola crossword puzzle? Kwata wano. It'll take us 5 minutes. Or in your case, 6. Kiyinza okutwalira eddakiika oba kale kukusaidio nga 6. Yakwata penso ajawandiike. Wabula ddagala limuyisawo byokkamala. N'okuwandika kwennyini abeera mu kankana. Nakyayamutunuulira. N'awulira ennaku. Yesu Kristo. Katonda watu. N'okuwandika kwennyini buzibu. Perhaps later. Yagamba oba osanga tunaakikola oluvannyuma. Kale kyo tukisse ebbali. You got what you wanted, didn't you? Wafuna kye wali oyagala si bwe kiri. Work. Wali oyagala funa w'okola, ofune omwami. Normal life. Ofune obulamu obulina mu mwattu. Ono kyava alowooza. No one normal could have done that. Yagamba omuntu alina omu teyandikoze ekyo. You know, this morning omanyi ku makya g'olwaliro I was on a train nabadde ku train that went through a city that wouldn't exist. nempita mu kibuga ekitandibaddewo. Kyaliwo lwakubanga gwe oba weekiri lwakubanga gwe. From a man. Nagula tikiti okuva ku musajja. Oyo omusajja yandibadde omufu. Niye waali lwakubanga gwe. On my work. Emirimu gye nkola. A whole nfuna akadde of scientific inquiry. Bino ebintu bya science byonna bye nkola. Byonna weebiri. Nfuna n'akadde akabisomako lwakubanga gwe. Now, if you wish you could have. Kati singa okera ku makya n'ogamba singa wali nnomo. I can promise you I do not. Nkusuubiza nze sandyagadde obeere nnomo. The world is an infinitely better place. Ensi sigamba nti ekifo kibi. Ensi nungi. N'ennungi lwakuba gwe. Osegera. You really think that? Ddala mutuufu bw'olowooza. I think. Nze. That sometimes it is the people who no one imagines anything of. Yagamba nti nze ndowooza. The things. Ebiseera ebisinga abantu botasobola gezaako teebereza. Be bakola ebyo ebintu ebitasobola kuteeberezebwa. Kintu ekyo kuba kiŋŋamba. Wabula ne quotation naye yagijja ku munywanyi Christopher. Yadde bali n'asooka asiriikirira. Ninga kamugamba ebyo byowooza musimanyi singa wali nnomo. Titwandibaddewo olwaliro. Kyonna kye wali kye kireetedde eggwanga okubanga abantu balaba ku bazzukulu baabwe. Abantu okubanga balaba ku batabani bwabwe. Abantu okubanga bwe bali ebibuga nga bwe biri. Negwe imagine. Yadde bali n'atunuulira Christopher we. Asooka jaketaala. N'akwate ku basobola okugezaako okweyongerayo. Yayingira munda eyo ng'amaze okujaketaala. Era mu kaseera kano bifunga tebanaba kusimbula kuvaayo mu Brecce Park. Balina okwokya buli kimu kyonna nga Minezi bwe yali abagambye kyali kikwatagana ku nsonga eno. Nga bagamba after a year of government mandated hormonal therapy, Alan Turing committed suicide on 7th June 1954. He was 41 years old. Lava. Era nga baga between 1885 and 1967, approximately 49,000 homosexual men were convicted of gross indecency under British rule. Tujja binyonyoka. Wabula in 2013, Queen Elizabeth II granted Turing a posthumous royal pardon, honoring his unprecedented achievements. Wow. Wabula historians estimate that breaking enigma shortened the war by more than 2 years, saving over 14 million lives. It remained a government-held secret for more than 50 years. Katonda watu. Lengera. Turing's work inspired generations of research into what scientists call Turing machines. Today, we call them computers.
kabaka bwatyo bwe yali afaanana wabula nga bakunyonyodde ne bagamba nti Musatu yakomitinga suicide ku lunaku lwa June nga 1954 yafaina emyaka 41 egy'obukulu era ne bagamba nti mwaka gwa 1885 ng'okasseko ne 1967 sekatyawo abasajja abasiba mitwalo 49 babavunaana omusango guyitibwa gross indecence bonna baali basiyazi wasi w'etteeka lya Bungereza era ne bagamba nti mwaka gwa 2013 jojuzi Queen Elizabeth II yamugranting ekitiibwa ekiyitibwa posthumous royal pardon kwegamba yamuddiramu kusyako ebyo yali akoze byokka ninga bagamba nti abo be twali tutenga bakakensha bakibalamu ne bagamba nti okubreakinga enigma kyasobola okuyimpa ya olutalo alisi ne kibasalirako emyaka 2 ekyataasa abantu abali mu bukadde 14 njagala weekanye ninga bagamba akaseera akeetoolodde ebintu bino Lodi bye yali akoze byasikiriza abantu bangi mijiji egiriwo essaawa zino ng'ogasseko ne bakakensa ab'enjawulo okola research mu kintu kyali akoze kyali kiyitibwa Turing oba Turing machines era ne bagamba nti olwaliwo ffe bye tuyita computers byonna byonna bye yali akoze okubreakinga enigma ng'ogasseko n'ebisigadde gavumenti ya Bungereza yakiterekanga ekyamukubala emyaka 50 n'alaba akaddamu gwe sigala ng'otudde tugenda kwolekera ka sinema kagenda kuyitibwa 7th Son kagenda kubeera ka adventure 7th Son tuolekera muko gwa sinema mukama abakumire mweraba